tukozesa ebigambo ebyo bwe tuba tukola videos nolera okusinga wano bwe mba mbaga ebigambo bino lwaki ekigwaro kino nkiwaddeyo nga kya special audition lw'ensonga nti abantu bangi bwe bazze beemulugunya nga bantuukako baŋŋamba mukulembeze talabika secretary general talabika chairman Nyanzi talabika MP gundi talabika abazibu okulaba ojja ku kitebe bakuba ekikono ekigambo kye muyita ekikono mbadde mu kiwulidde nnyo ku kitebe kya national platform ekintu kye bayita ekikono ye muntu okuba nti bakulemesa okufuna ekintu oba okulaba ekintu nga gwandiyagadde okuba nti olaba omuntu oyo ninoga nti gundi yannemesezza ekyo bayita ekikono abasinga obungi muyita ekikono kati mu kigwaro kyalero njagala nkutegeeze nkubuulire otegere bulungi nnyo ekigwaro ekyo muguma lukitegeera ojja kutegeera lwaki ensonga zino olina zikwata nga bwe zirina okutambula kati mpuliriza bulungi muganda wange nkimanyi buli munnayuganda yenna yandiyagadde okusinkana omukulembeze gwange mu Robert Kyagulanyi Ssentamu buli munnayuganda yenna yandiyagadde okusinkana general secretary oba chairman Nyanzi oba okusinkana MP yenna oba okusinkana abakulu abafuga ekibiina kya national platform ku mitendera gyonna wandiyagadde obasinkana naye mu nkola ey'obugunjufu waliwo ekigambo mu luzungu kye bayita protocol mu nkola ey'oluzungu waliwo ekigambo kye bayita protocol nti buli muntu yenna ayagala okulaba omuntu olina okusooka okuyita mu mitendera egiyitibwamu olyokulaba omuntu gw'oyagala kye tuyita protocol oba zebandize process nze nkiyita mitendera oba emikwesesa emituufu gye wandiyiseemu okulaba omuntu emikwesesa gino gye mbadde temumanyi ngenda obategeeza ekisookera ddala njala sooka tegeeza mwenna nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu takyali Bobi Wine oli bwabanga Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Ssentamu yali kyaliwo nga muli mbivulu mwenna mukola bizinesi y'ebivulu kati takyali mutegezi takyali muyimbi kati mukulembeze wa ggwanga omulonde okumulaba olina kusooka kuyita mu protocol bw'aba yali mukwano gwo obbi nga mwasoma naye kati okumulaba kikwetaagisa okufuna appointment bw'aba yali obbiwo nga mwasoma naye tokyasobola mumulaba nga tomaze kufuna appointment ompulya bulungi bw'abanga muganda wo okumulaba era ng'oyagala mulabira ku kitebe olina kusooka kufuna appointment kino nkyogera jeno bwe kityo bwe kigenda okubeera ne ku office endala zonna zemmenyaawo kati banyabo ne bassebo appointment muzifuna mutya tuvudde kwanjula ekigwaro gikitandise abantu bangi okuva e Bulaaya mu Uganda n'ebitundu ebirala by'ensi mwagadde nnyo okusinkana president omulaba naye nga temusoose goberera mitendera olumu ne mutafuna mugguukira okulaba president ne muvaawo nga munyiize ekituufu muli batuufu okunyiiga olw'okuba nti nammwe temumanyi naye nzize mbategeeza emitendera emituufu gye muyitamu okufuna president oba okufuna omuntu nagwe bweyagala ku kitebe 1 omuntu yenna ayagala okusinkana president olina okufuna appointment olina gifuna otya ojja genda ku kitebe ku reception oba ku mugguukiriro gw'ekitebe obuuza omuntu yenna gw'onoosangawo nti njagala kulaba president omuntu oyo agenda kusindika ewa president oba personal secretary gwe bayita Doni Sharif oba Doni Sheriff Doni Sheriff yakwasaganya appointment zonna eza president okumusinkana nkiddamu bw'oba oyagala kulaba president tambula osimbala ogende ku kitebe ogende ku reception obagambe nti njagala kulaba omwami gwe bayita Doni Sheriff bakulagire Doni Sheriff wale bakuwa essimu ye oyogere naye omusinkane oyogere naye nti oyagala kulaba president okola appointment then Doni Sheriff ajja kukubuulira okusinziira ku abantu abalindiridde president bayagala okulaba then akubuulira olunaku lw'osobola okulaba president ne bw'onooba tofunye appointment tosobola kulaba president era ojja kunyiigira bwereere kino njagadde kibeere mu public oba president yali mukwano gwo yali obbiwo yali business partner yali akola ki please waliwo protocols saagala munyiige era ne ba MP ng'oli MPO naye ng'oyagala mulaba mu buntu era naye osobola okukola program ne ba PA baabwe ne basobola okuba ng'oyogera nabo kobere MP ng'oyagala kola Mr. President tojja kufubutuka mu parliament ojjula bulabye president no olina okufuna appointment
kabere secretary general kaberani kabere chairman Nyanzi oyino okufuna appointment nolyoka obalaba ekyo ndoza kigenda twanguyirako namwe mwenda ba foot soldiers abagala kufuna appointment okula president oba okuyingira mu offices ekitebe please reception gwe mugoke wosobola okufuna access ekukkiriza okulaba abantu abo in personal noyogira nabo okujja kongo ogudde ku president ku mukolo gamba ng'okuziko oba embago oba buki then yawosobola omusingana face to face nene makage temugendayo kubanga amakage gali gabira private property wala sinkanyize yabagenya bagenga bamusinkanyeyo abayabo wadde appointment okumusinkana makage ag'obuntu nawe ategeke ebula wali mukwano gwe osobola mugwa ku mukola ne bwe kibanga kumusinkana nga omusinkanyi mu office ku mirimu gye oyina okufuna appointment ekyo kintu kikulu nnyo ndoza mu kitegedde olwaliro ba foot soldiers abagala okufuna access ku kitebe buli kimu nammwe mugenda ku reception ne mufuna information yensobola kibete ku reception omuntu osobola okubanga olina access ku bantu boyagala okulaba so abadde bagamba nti batukuba ekikono no si kikono gwe genda ofuna appointment oba otuke ku reception obuze omukyalo bw'omwami aliwo nti njagala kugenda mu office gundi bakumme okulaba omuntu gwoyagala okulaba mu office eyo nga tebakuwadde reason as to why jangu ngabo bagamba omuntu omulala alina blog oba omuntu yenna nti kiriwo ekitiko kitebe batukuba ekikono then tujja kuba tuddamu okutegeeza abantu abavunaanyizibwa ku appointment z'okulaba abakungu ku kitebe mujja kitegeera nkiddamu gwe olina buli foot soldier oba oliyagala kulaba president emitendera gyenkugamba emituufu bw'ogiyitamu ne bakugaana okulaba president oba ne bakugamba liidako president ako okujjako ng'oli takuwadde kituufu takunnyonnyodde ne bakubawunsi nga bali bakasuka please kamutumi oba kamugenda ku bantu abala oba nnyonnyole ojja kuba ofuna okuyambibwa kubanga sirowooza nti buli muntu afuna kyaba ayagadde so kyekibadde ekikulu kyaleero buli muntu aga nti bankuba ekikono osobola kulaba president osobola mulaba nga tufunye appointment mbabulidde omwami akwasaganya programu za president bamuyita Don Sheriff oyo bw'omulaba ajja kukubulira president anaakulaba ddi oba wali wataliiwo oba asobola okulaba tagenda kukulaba kubanga kati yakyuka mu kulembeze nga bw'olaba nti abagenda okulaba Yoseri afutubadde ku ggwanga Uganda bamala kufuna appointment ne president bw'atyo kubanga alina ebintu bingi ate era byalina okubanga akwasaganya ng'omuntu ndowooza tukwasaganye bulungi nnyo tutegedde kikibadde ekigula tugikyalo kye njagadde otegeeza buli muntu yenna bwegenda ku kitebe ku reception obuzaaliwo nti njala omu gwe bayita Don Sheriff ojja mufuna omubuulire then yajja kukubuulira ddi olwosobola okukola president oba program zo nga weeziri kwolako olwo kyekibadde ekigulu kati njala tandika program yolaaliro mpolampola program ya tugenda gitandika mpolampola tugenda gikwata mpolampola okusookera ddala buno baka njala bugende bulinga security alert njala bugende eri abakulembeze ba chapter ya Canada njala mumpulirize bulungi nnyo chapter ya Canada mujala mbategeeze mu province zonna gye muli njala bategeeza mubeere beegendereza nnyo mu WhatsApp groups ze mwakulietinga mutandike okuddamu okulivisitinga WhatsApp groups zammwe abantu abalimu mwandibanga mulinamu abantu abacha mu WhatsApp groups zammwe abafulumya information ne bategeeza state ki ekitambula mu Canada chapter mission enkulu eri bweti nti Museveni akimanyi nti kati mu diaspora Canada chapter yekyasinza kati okuba nti ngumu nnyo era ng'esupportinga nnyo enkyukakyuka era y'ensonga lwaki bagisindisemu abantu bangi nnyo okugitabangula n'okugicompromisinga ekigambo kye bayita compromise kyekigambo mu Luganda ekitegeeza nti omuntu ayinza okujja n'akukyusa obwongo n'akujja ku kyobadde ogenda okukola olw'ebigendererwa bye gye n'akuyisaawo n'akujja ku kituufu kyobadde olina okukola kyekigambo ekituufu kye bayita compromise nga mukimanyi nti diaspora yonna ebisinga ebyo ya chapter zisinga obungi ziri compromise oba zibadde compromised baagala ku compromising chapter ya Canada kati ngenda bategeeza mwenna ba admins ba chapter ye Canada mu naddamu WhatsApp groups ne mu administration mwennyini mwegendereza nnyo men especially ba newcomers abadde mu chapters endala nga bazze mu Canada nga baagala obba teeka mu WhatsApp groups oba okujja ku bukiiko bw'e Canada temugeeza ne muteekamu omuntu yenna nga abadde mubadde mumanyi nga ina chapter javudde aze mu chapter yammwe bwemu kubijja babasindikira otandika compromisinga abaana okuba mulamu amaanyi n'okubajja ku mulamu mu ggwanga lya Canada era mbagaye mudde mu revisiting WhatsApp group says muziyuwe mutandika okuscrutinizinga baani abali ku mulamwa
kubanga kino kibabulya mujja kirako myezi gijja mujja kutandika okulanga activities za Nuupu tezikyatambula bulungi nga abantu bali compromised boogera Lufaransa lu China boogera America olutategeera ngembira mu chapters endala bwe zibadde so mwegendereze nnyo saagala Canada chapter eyonooneke ekyo nakyo kimaze ekyo nakyo mukitegedde kati kino kiri jeno nakyo 1 era eringa security alert tugenda mu kalulu ka 226 ka protest vote gwe omukulembezeewo kabere kansala kabere chairman LC5 kabere MP yakozeyo video yonna ng'ategeeza Uganda abamulonda nti tugenda mu protest vote n'agibasomesa bw'aba tannakola video yonna kutegeeza abantu kye tugendamu nabbakumamu muliro okutegeeza kye tugendamu wattu mugambe tagezaako kuba bipande nti agenda kwesimba 226 nkiddamu gwe wenna comrade ng'oli mu constituency y'omuntu ng'alina Kadi National Platform era ng'asuubira okwesimba mubuuze atukoleyo ka video nga katusomesa abantu ku protest vote bw'aba takikoze manya nti oyo si waffe ene essaawa yakusomesa abantu protest vote ssaawa yakusomesa abantu kugenda kukeberera nkalala kubanga enkalala zisigaddeko ennaku mpawe kaaga abantu bagende bakerera enkalala bakyuse voting locations bamanye nti bali legible okulonda bakikole ng'obudde bukyali yenna omukulembeze atannabasomesa kye bayita protest vote nakuba bwe mugenda kikola manya nti oyo si waffe yessaawa y'okulondabamu ebiyenje tubijje mu bantu abategeera mutandika okuteeka pressure ku bakulembeze bamwe maalonda kiki bakoledde struggle eno era kibagitwalako maaso kubanga kitugenda mu si kyangu nnyo nga bakitegedde omuntu yenna atannasomesa abantu protest vote nga mukulembeze manya nti oyo tali naffe era temumalirako budde awo nawo nvuddewo tugenze ku nsonga endala buno obaka njala bugenderi bannaffe bonna bwe twogera ku mitimbagano njala tugende empola betwandiise ba activists ba bloggers aba national platform wa people power baganda bange emirimu gino twajewa bwebu ffenna tewali gwe bawandiika tewali blogger national platform muwandiike gwe bawa mulimu emirimu gyonna ogikolanga gwe ku lwo ne information gy'ogijja nga gwe data wo buli kimu okikolanga gwe bw'okikola ngenda kusaba ekigambo kimu kozesa nnyo omutwe gwo kozesa nnyo omutima gwo tokkiriza muntu kukubira simu akubulire gwe byayina ayagala gw'oyogere mugambe naawe olina essimu yogera byoyaga byobadde oŋŋamba okwogera gwe byogere nkiddamu kozesa omutwe gwo n'obwagazi bw'eri eggwanga omuntu ajja okukompromisinga mugambe byayagala njogere byogere president bwe yabadde ludda wanneerabiddeyo yagambye nti alumwa nnyo okulaba bloggers aba national platform ba comrade nga mulwana muyombagana ekyo yakyogedde mbajjukiza president yagambye kimuluma nnyo okulaba ng'abaana b'enkyukakyuka mudda ku mutimbagano ne muyomba nga mujje mu mundu ku mulabe ekyo yakyogedde mwakiwulidde bulungi lwaki yakyogedde ffenna tukimanyi nti omulabe waffe ye Yoweri Tibahabulwa n'akabinja ke naye omuntu yena gw'osanga ng'alwanisa omuntu nga talina nsonga lwaki amulwanyisizza please oyo manya y'omu ku bantu abagenda bawonula social media n'okugicompromise nkiddamu omuntu yena gw'osanga alwanyisa omuntu nga talina nsonga lwaki amulwanyisizza togoza bw'akozesa ebintu bibiri waliwo ayina ensonga ng'agitaddeko essira n'atalina nsonga mufune bulungi waliwo omuntu ajja okukola video ng'ataakinga comrade nga talina nsonga n'omuntu alina ensonga ku comrade abantu babiri banjawulo njogera ku muntu ajja okulumba omuntu nga tamuyinaako nsonga oba basitikinga videos abakomrade baffe oyo mutabuzi tulina ekizibu kyanjo kyayo buli bloga yenna ow'enkyukakyuka buli wapopa wa national platform omuntu bw'ajja mu inbox yo ng'omumanyi naye yeeyita foot soldier oba yeeyita bloga n'atandika okukuseddekeza ng'akusendeekereza akuwa obusente oba eri ku sayidi ye manya oli ku sayidi nkyamu abo bantu abayiwa struggle mu ntandikwa era abaagiviiramu ddala kiki ekibaweesa ssente ebintu byanjo kya ne muyingira mu ntalo ze mutamanyi mukendeeze okuyingira mu ntalo ze mutamanyi gwowolereza tomumanyi kino nkidda mugwowolereza tomumanyi mutandika okufokasinga ku bintu ebiyamba struggle so si byawula struggle abeefudde balooya nga muwoleza ebintu mutategeera muve mukuwoleza ebintu mutategeera muleke oli bwabanga alina ekintu kyakoze akyekolera akyenyonnyolera akyewolereze akigguse gyakituusa abasinga obungi mwakajjano jjo lyabalamu naye mwefudde nnyo nti mumanyi history wa struggle ne gyeyava naddala ku mutimbagano please ngenda basaba
mufokasinge ku nsonga enkulu okusinga entalo zimwoleza ze mutamanyi fe tuvudde ne struggle eno wala tumanya ani yaani yensonga lwaki omuntu sika twagala kwogera ku bintu ebimu twabireka naye bwe mubitinkula ennyo ate tusobola okubijja ate tuba tubifuna diversion wano newala nnyo diversion newala nnyo system ya divide and rule okuwa Museveni omukisa okumanya nti sente ze zikola ekyo nkyewala nnyo ati ngenda basaba mwenna mufokasinge wabula omuntu yenna kubanga mwayagadde njogere ku bintu yabaddewo Patricia Simanyia map media bagamba no sina budde nze mbanga ndi ku nsonga nomula akwata ensonga B buli mwana atambuza ensonga wabula ngenda bagamba nti ogusula gukuwempoza bwe kuwempoza kitegeeza nawe wetunuulire mbakubiriza nnyo ebiseera ebisinga okwetegerera mbakubiriza nnyo biseera okubeera ng'ensanafu zitambula zigaludde buli muntu w'olifuba okulaba nga weerowoleza buli muntu w'olifuba okulaba nga weekengera tomanya ani mu struggle yaani tomanya ani yaani abantu bakyuka balinga nawe oluvu kati gwali eyo ngenda kusaba beera mwegendereza nnyo ng'akaana k'omusota obabeera mukalabakalaba tebwekava mu kisungu kalumira katta nkusaba obeere mwegendereza nnyo si buli kyolaba nti lubube lwa buugi nti ebeera mpolwe gwe comrade ali eyo oba ne mwana Uganda ali eyo buli lw'owulira ekintu nga waliwo omukka ogunyooke wantu manya ekiddako guba muliro bw'owulira nti wano waliwo omukka gutandise okunyooka manya nti waliwo omuliro tobuuza era wenkugambye nti si buli lubube lwa buugi nti ebeera mpolwe mwenna abali banywedde ku buugi mukimanyi bulungi nnyo tebasobola okusera obuugi bakutera mu kikopo n'obeezaawo eddakiika emu bbiri ne kujjako olubuubi kungulu okwo gwe n'ova eri n'omumwa n'okuba omumwa ku kikopo ekyo olw'okuba nti olabyeko nti kungulu kuliko olubwe bujja kwokya ojja buwandula kati y'embeera gye tulimu mwegendereze nnyo ensisi nnungi wabula awo tuveewo ngende ku nsonga endala omuntu yenna ku Mande nga waliko ku hotel next Masaka ku 2:30 nga weyita wankyukakyuka nga waliko Masaka ku next hotel ku Mande eno yennyini ku 2:30 nosinkana Mpuuga de Mapuuga genda mpola era yasama mpola nkunganyiza information wano njirira bula genda mpola yasama mpola kimanya buli kyokola kyonna kitambulirako nkimanyi nkiddamu gwe wenna bloga ngeyita bloga nga waliko n'Empuuga ku next hotel Masaka ku 2:30 Masaka weekend wimbono bintu byonna nina information nekwata kubula genda mpola buli kyokola kyonna tukutambulirako tukulaba system gye mukozesa y'okudividinga abaana okuba compromisinga tugira buli kimu kyemukola naye genda mpola ku bintu byokola tetugenda kuteeka maanyi mu struggle nga mumuzimbulula awo tuvudde nga sinavaawo badde ngambye envuddewo naye nga sinavaawo singa ekintu kyonna kituuka ku map media okuva wanjogeredde ebigambo bino okutuuka we kinaamutuukirako either bamukubye either alina ekimuteekeddwako oba map media akwatiddwa njabba buli lwaki embwa tesekaheete nga mukira nkiddamu singa ekintu kyonna kituuka ku map media oba akwatiddwa oba akubiddwa oba atuukiddwako ekintu kyonna singa baakwatiddwa njabba buulira waliwo ekigaana embwa okuseka neetenga omukira singa ekintu kyonna kituuka ku map media mu struggle eno mukabankala tulimu oba akwatiddwa oba akubiddwa oba akola ki njabba buulira ki ekyagaana embwa okuseka naawe abadde apulaninga okukikola okusinziira ku information eginafunye kijjeewo message nazifunye zonna nzirina wano that I will deal with that fool. So you call map media fool. Singa ekintu kyonna kituuka ku map media ojja kutegeera byonna bye mwabaddemu I'm less concerned about whatever happened but
singa ekintu kyonna kituuka ku Map Media within this short period of time akubiddwa akwatiddwa oba ekintu kyonna kimutuuseko within this period of time, Mr. President, saagala oyingire mu bintu bino bitulekeranga n'otula mu office yo n'onywa chai fo tulekere ebintu bino tujja bitambuza ngo tulina bitambuza. This is a serious warning. If anything happens to Map Media from now, Mr. President, please don't interfere. Enough is enough. Tukomyao katandika video. Okusokera ddala nina abantu abampa information eya bulijjo nendwawo gifulumya olw'ensonga balina information nimuna nsonyiwa nerero kanfulumyeko kweno. Then tugenda mpola kuba video tenatandika njala so kufisa information eno. Ngo muna Uganda yenna ali mu Uganda ngovuga boda air loan mpuliriza bulungi. Ku muna Uganda yenna ali mu Uganda ngovuga boda air loan. Muna Uganda yenna ali mu Uganda ngovuge mmotoka ya loan njagala olizo bakabuno lwalero bwe malo bakabuno bwamwe then tukatusimbula video. 1. Mu Uganda mulimu system ey'obubbi egenda maaso nga bafera bana Uganda mu boda ne mu mmotoka eza bulijjo. Abantu bangi kampuni nyingi muzirabanga ziri ku social media ziranga nti oyagala mmotoka nti mmotoka eno sokoleteko milioni 12 then tukuwe myezi 3 ng'osasule mmotoka eno. Emmotoka ezo kuba ya milioni 3.5 mbaga sokoleteko milioni 12 esigadde ogenda esasula mu kibanja mpola emyezi 30. Kati ekintu ekyo gwayagala okuvuga emmotoka ng'olimu akataala tokwenda kusooka kikale ekyo tetenga kibala wabula obwo bubbi bwennyini butya okwata milioni 12 n'oziwaayo ne bakuwa ekisumuzo ky'emmotoka bo ne basigaza kaadi. Bwe basigaza kaadi bw'omalayo mu bayinza okuwa kaadi naye ekyo bakikolayo bati emmotoka gye bagenda nti ya milioni 3.5 n'owaayo 12 ne bakuwa emyezi 3 gisasula. Ogenda okumaliriza emyezi egyo 30 gimalayo 1 mubeeramu ebintu bibiri. Oyinza okkakkana emmotoka ogisasudde milioni 45 eyabadde ya 3.5 ng'osasula milioni mmeka 45 bw'oba olirake nga n'emmotoka bagikuwadde. Oyinza okuba nga osasudde millions 28 ku 3 ng'ebula milioni 5 ne bakwefuulira emmotoka ne bagitwala sina kiri n'ofuna obuzibu. Ebintu bibiri. Kati gwe Munnayuganda yenna nga tonnagenda mu boodi yonna kufuna mmotoka ya bbanja soko babuuze terms and conditions ero tule ku mmeeza bakubalire ssente ezo nti nsasuddeko milioni 12 naye nga ssente zonna omugate ziri milioni 3.5 obagambe mukubiseemu balance asigadde omusasulire bbanga ki nga tonnakwata kisumuluzo kya mmotoka ekyo. Nkiddamu sikugana genda funa mmotoka ya loan wabula soko obawuze mmotoka ya sere wa milioni 3.5 mbwaddeko 12 nti ye wasigadde milioni 2 mmeka 23. Sente zo milioni 23 ze babakubyamu emyezi gy'olina okuzisasulira. Ompulidde bulungi wabula abamu bagenda kugamba lwaki oyingira bizinesi zaffe fe amagoba tugenda gajjawa bwe bajja okugamba ng'ate batuufu ku bonga batuufu n'emilioni emmotoka ya milioni 3.5 era amagoba gagabeerako wabula kino bakikola abantu indirectly nga tebamanyi abantu basinga obungi naye kyembalabulamu kibeera emirundi ebiri bwe kiti. Oyinza okuba nga onotologimalayo emmotoka neefuna ebizibu yo yennyini emmotoka nga tefudde wabula netandika okufuna ebizibu obakubira amasimu emmotoka akola atya bo bennyini okweka oba otagimalayo emmotoka ne bagisika ne bagitwala nayo kennyini bakusibirako oba obudde ne butuuka ng'emmotoka ogimazeeyo ng'emmotoka ogisasudde ssente nnyingi bye bintu birimu obwo. Ekyokubiri tugenze ku boda eza loan bakugamba sooka osasule emitwalo 7 gya insurance tukuwe boda ogenda gisasula sime milioni 7 oba 8 ne ogenda kigwamu okusasula boda eno era ne tekifaanana tekyawukanako nakyo mmotoka. Boda gy'obadde olina osasula milioni 7 oyinza okakkana nga osasudde milioni 12 naye bw'oba onootera otuuka ku nkomero ya boda eno batera ogisindikira batamanya ngamba ne bagikubbako oba bamanyi okwefuulira ng'oyosezzaamu
ne bakima boda ne bagitwala ne sente ze wateekayo zonna nobanga tobanja bwobubbi obuliwo kampisewo a voice note eno ya mukulu ono then tuleka tusimbule information jagadde nsoke information tude atabana bantu bangi bapa information nga Sara kolaki bali myamutenga atobudde mbala mutono kasokenza nnyo bulwa kabuna mukama wange Fred nkulamusizza webale kuweereza ggwanga webale kulumirirwa muntu wa wansi webale kwagala ggwanga lyo mukama waffe tukusabira yena gy'oli tatandika okwemulugunya kwange kulebitongole bya Uganda biri mu kubba bannayuganda bino ebiwola piki ebitongole omuli watu tugende simanyi ebitongole bwe bityo mogo bitulugunyiza nnyo bannayuganda bitubye nze mbadde mu kitongole bakiyita mogo bampola piki etulagana emyaka 2 nzize nsasula mpola omula ebigaana nenzisasula nga ntambula emyaka 2 mbadde ngenda kumalayo piki yange ne baginona ne bagitwala nga bamanja emitwalo mitono nnyo nga maze nakasasula miliyoni ziringa zigenda mu 7 komine piki gwera mu miliyoni nga 7 n'ekitumusamu mtolo 8 sente ziga miliyoni 7 ne piki bagironna ne bagitwala n'ebbanga lyemaze nga bagitutte ngeri waawe parkings baagala nalyo ndisasule era bansaba ssente piki nengaagina nga kyagikozesa n'olwaleero so nga balina akodyo kaabwe nti bakujjako piki baagala ekulemeere bagiwe omulala addemu agitwale kikwewuunyisa nze piki najjayo nga nkadde ng'ekozeeko ntambula nayo emyaka 2 ekitukoze ekyo ki Uganda yaffe temuli mirimu tosobola kwata miliyoni 2 tokyala kujja miliyoni 2 ogule piki olw'obusinde otobateekawo batugaa nti butandise buno ate okakane sente zetutandise nazo tebazibala ku looni mbuzibawo insurance ng'ebuuza ebiki ebifaanana bwe bityo ozitandise emitwalo 7 piki empya weba nkadde emitwalo nga 4 oba 5 naye tebazibala ku looni bazitandike ne looni eba insurance singa bagibbye singa bakoze batya zibakozesa mu kunoonya mu kutwakinga naye abasajja bano emyaka 2 gitambudde nabo piki bagitwala naye bangamba n'olwaliro ekyabala kuba piki erigwayo omwezi guno gwennyini omwezi gwendimu bagitwala nakati waliro ekyabala ssente bansaba ssente ate ngaekikola ssente kyebalina lwaki batulugunya omuntu wa wansi lwaki batulugunya omuntu anyoomebwa nsasudde ssente miliyoni zigenda mu 7 zandibadde sobola okuweerera abaana bange zezigwana kapoloti eno n'ozimbako akayumba ninagamba kankole piki eno nkisasule njimaleyo batujjako details zaffe zonna batumanyi gye tubeera tetusobola kulaba zitwakinga twakinga zibeeramu kati kibabagula okujja okunona piki ate osasule piki gyotalina bano abasajja babbi bomala akaseera kebakuwadde ekinga bagigabira omuntu omulala bagamba looni bagisazaamu bagigabira omuntu bakuddizaadde 10 kati emiliyoni ezowasasula 7 nga zifudde naye nga obwenkanya mukulu gavumenti obwenkanya nensasula piki miliyoni 5 kati ino yalina nkadde ya miliyoni nga 3 kale tugambe nsasudde miliyoni 5 ya miliyoni 5 nensasula miliyoni 7 nansi ate n'oginzijjako n'ogigabye omuntu mala buba bwenkanya lwaki muganya obubbi obufaanana bwe butyo kubeera mu nsi yaffe tatulugunya omuntu wa wansi bannange mutuyambe tuli mulumi sajja banziba abaana nti bagenda kudda ku ssomero sirina ssente piki mbadde nkozesa nfuna akasente kuba nagiteekamu akasente kange konna nsobole okufuna ssente mperera abaana bantu bagenda kusoma olwaleero sirina kinyamba abamumogo ssente bazitwala ne piki ne bagitwala mukama wange nsaba eddoboozi buli gwe kikwatako yenna tulina tusobola okuyambibwa ne bannayuganda mwenna mwegendereze nga mugenda mu mumogo okugyayo piki wamma kampuni ago okugyayo piki nze kampuni zemmanyi eziwola piki mu Uganda mogo gye mbadde ntambula nayo watu gyeziri naye oli abakaaba tugende gye bali eyo ne mukama wange nsaba onnyambe
ng'otawusa eddoboozi lyange erina eri gwe kikwatako. Basajja mmwe mube n'omutima omusaasizi, mutubonyaabonyeza nnyo eggwanga lino. Lwaki mubba omuntu wa wansi? Emiliyoni 7 zibanaka kusasula ku piki enkadde naye mazima gennyini nedda. Mukama wange kwekwa mugonya kange ni mumaziga n'obulumi bungi nnyo. Ndi maze n'obulumi bungi nnyo. Ne pulesa zankuba. Ndi musajja mulwadde wa pulesa naye mbyaliikirira byankubisa pulesa n'endwala n'okulwala. Mukama bankumi. Alright. Ekyo mukiwudde kampuni simanyi Moggo simanyi ani mwenda abatunda piki kuloni mukendeeza obubbi mwolekera okubba bannayuganda economy etabuse. Kano ke kafundikira tugende mu maaso. Gwe munnayuganda yenna ali mu Uganda ng'oyagala kutambula wabula omuntu n'akufera ssente ze za visa oba eza process yonna ng'ali mu Europe, ali Bungereza, ali Canada, ali mu America. Mpuliriza bulungi nnyo. Omuntu yenna ng'oli Uganda nga waliwo omuntu yakufera ssente za visa oba process ya visa zonna nga ssente zo nnyingi zikuluma ng'ali mu Europe, ali mu Bungereza, ali Canada, ali mu America nga yakubba ssente zo nga mpitirivu ng'obujulizi obulina bwonna. Guno gwe mukisa gw'osobola okuyitamu okufuna ssente zo bw'oba omaze omu-expunga ku social media. Guno gwe mukisa omulala gw'oyinza okuyitamu okufuna ssente zo zikomewo. Kola bw'oti ng'olina obujulizi obulaga obukakasa nti omuntu oyo yakubba. Genda ku kitebe kya embassy mu nsi mwali oteekeyo okwemulugunyaako mu buwandiike n'ebifaananyi by'omuntu oyo ne details zonna obiteekeyo. Embassy obanga erinamu embassy mu Kampala, bwebanga embassy eri Nairobi, aziwerera osobola okuwandikira embassy eyo ku email yaayo n'ogisindikira bamufuna n'essimu n'obakubira n'obawa details z'omuntu oyo eyakubba ng'ali mu nsi ezo. Nkugambye America, Canada, Bungereza ne European countries. Totegana kwata bukwasi bintu byonna bye yakola byakukolera ekifere. Genda ku embassy, teekayo details ze bw'otya bwe yakubba. Naye before nga tonnakikola sooka omugamba azze ssente zo nga tonnagenda ku embassy. Bw'omaliriza ogenda ku embassy oteekayo omusango ogwo ng'oguwaabye. Gende kolo ku Mabuwa Road oteekeyo complaint yo ng'ogenze ku police ne police reference, ogende ku International Police oteekeyo okwemulugunyaako kubanga Interpol police ekola mu nsi yonna ne details zo y'omuntu yakubba. Okiwa obudde nga bw'okipikamu omuliro nga ne ku social media kitambula, ssente zo zijja kukuddira n'omuntu oyo gy'ali obanga asayira mu siika n'omuntu obanga alina obutuuze abeera affected ssente aba alina okuziza. Process ziri ezi bbiri. Noonya omuntu oyo ensi mwali ogende ku embassy yensi Kampala libanga tiryogeri Nairobi, osobola okukozesa email address ng'ogijje ku Google wonawo bw'ogijje oba essimu n'obategeeza n'osindika details z'ebintu ebyo n'obugulako omusango. Bw'omala okukola ekyo era genda ku police omuguleko omusango ofune reference, ogende kolo ku Mabuwa Road ku police gye bayita International Police oteekeyo case file ng'ecomplaininga ku muntu oyo. Embassy egenda kufollowinga omuntu oyo gy'ali ne Interpol ejja kukolagana ne embassy n'ensi zeeri, omuntu oyo ajja kutegeera lwaki embwa teseka etenga mukira. Then ku social media ozibuuze kumulabisa ensi mutegeere alyoka ategeere. Ndoza mutegedde bulungi. Ekyo nkibagambira kyo mukitwale magezi gakuweebwa munno. So mukitegedde bulungi nkiddamu. Omusajja oba mukazi akubbye ssente zo eza visa ng'olina details zonna yakubba atya buli kimu kyonna payments buli kimu n'amanya ge n'ebifaananyi ng'obirina. Please genda ku embassy mu nsi mwali ng'eri mu Kampala ne Nairobi osobola okukozesa email oba DHL ne kutwalira empapula zo ku embassy n'oteeka complain ebifaananyi bye buli kimu details n'essimu ze buli kimu n'okiteekayo. Ku social media gy'omu omulabise naye nga embassy mu nsi mwali embassy eyo etegedde kituufu omuntu oyo gwali naye gweri naye nti muntu mukyamu ssente za gyazisasula nabwe gisimufungize. Ekyo kiwedde. Kati katutandike video mutongola katambi katandise. Ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye mbadde ng'ebiseera bisinga mbabuulira wano bannayuganda bali mu diaspora mu nsi nga Canada, USA, UK n'ensi z'abazungu ne bagaba naye tugezeeko nnyo okulwa n'ensi yaffe tudde waffe eyo gye muli bapangisa newankubadde olina okuba nga olina obutuuze bw'eyo ensi naye oli mupangisa east or west is best nga mulowooza nzannya naye
nze siri muwagizi wa Trump naye Trump kyakulabirako eri ensi z'Abafirika abeebase nnyo mu bintu bye yakozeeko mu ntandikwa bagiyita wake up call okuzuukusa abantu bonna abadde beesuulire gwa naggamba lwaki omukulembeze w'eggwanga ly'Amerika omulonde Trump alina ebigambo bingi byayogedde ng'abisindikiriza abavubuka abali mu nsi ezitali zaabwe beyayise ba aliens nga bategeeza mulina okuddayo mulwanira ensi zammwe dani okujja mu nsi zino kuba ensi zina bannyinizo ne oba olina obutuuze tekitegeeza nti oli mu nsi mutuuze tuli mu Amerika kankubuuliko muganda wange wadde wafuna obutuuze bwa Amerika ne passport ogina toli mu Amerika Abamerika bebanyi gye bali gwe just oli mupangisa any slight mistake obukulembeze obutuuze babusazaamu era kyovula nti olina wookoma nkiddamu wadde olina passport ya Amerika olina limiti wookoma tobanga mu Amerika oli yennyini original mu Amerika omuzungu waayo olina wookoma kiriza obagaana olina wookoma tojja kwenkanankana na mu Amerika oli original nannyini nsi okitegedde bulungi nnyo kati njala bategeeza ensi yo ye Africa gy'ova particularly in Uganda mulwane nnyo mudde ewammwe muli bapangisa mu nsi zino wakubadde mulina obutuuze kyobula bakugamba nti any slight mistake obutuuze busobola okulivoking mulaba obukujjako so mulwane nnyo mudde ewammwe so muve mu nsi z'abasajja kyobula nti Trump akola ki abavuba kati yakoze omanyi bakugambanga nti ekintu ekyo kiwa obudde ne kiwola kyokka osobola kikwasa engalo Museveni abadde addidde emirimu gyonna nga yajuwa abantu bakabano offices zonna nga yaziwaza bakabano nga ne ssente eziva mu ggwanga lya Amerika mu Europe Bungereza nga donations ng'era camp family ye n'abantu babali mu office omwo be bakwata ssente zino ne bazikozesa bye baagala nga tezituuka ku bannayuganda kati omusajja no bwe yali mu yafeesi ng'ayita mu kitongole ekya USAID kubanga kigaba obuyambi mu nsi yonna yayisizza ekiwandiiko n'agamba nti buli nsi ebadde efuna obuyambi okuva mu Amerika ng'eyita mu USAID obuyambi obuyimiriziddwa okumala emyezi 3 mpaka ng'ensi ezo zabaddawa ssente zimulaze ensaasaanya ya ssente ezo ekitali kyangu mu myezi 3 gino gye babagambye abantu bangi mu Uganda abantu basukka mu 1,000 abadde balina offices n'emirimu essaawa zino bandibanga basuddewo bikola kubanga office temukyali wadde ekikumi ekigula amagala eddiba program ya USAID ebadde ekola projects nyingi mu Uganda naye nga project tezikyayamba abantu ba bulijjo ziyamba Museveni ng'omuntu n'abantu be kati bayimiriza USAID bayimiriza okuteeka ssente mu Uganda abantu bangi batandise okukabatwaha ng'entulege ate si 1,000 lukka kubanga USAID ng'oggyeko abakozi baayo eri abantu bawansi bafunamu abasajja bonna n'abakazi abalina ekirwadde kya mukenenya badde bafuna eddagala nga bayitamu eyo process kati muganda wange genda onywe omululuuza oba ebbombo ezo ssente zigenda kukendera abalina sikosero zisimayo obufuba biki byonna twala kati tugende yenna munoonyege gye mugenda okwebeezaawo ng'obudde bukyali kubanga egyo emyezi 3 gyo gigenda kubeera mugamba te student kinadda ekyagenze naye lwaki ekintu kino kyaguddewo omusajja ono agezaako okuzuukusa Abafirika okubategeeza nti muzuukuke mutuuke okubanga mudimandinga service mu misolo gye musasula mu ggwanga lye mbeeramu lwakuba temwakitegedde nze ndi musanyufu waaki ndi musanyufu mu kawaayiro akasooka nti ssente zino baali tebazikozesa mirimu gye zirina kukola kabazigyewo naye ate ndi mwennyamivu eri abo bannansi abadde balina okufuna ku ssente ezo ng'abadde tebazifuna ate kati bazigiddewo ddala nabo mbanyolerwako ku katono ndi musanyufu nti ssente zino zaggiddwawo nti abadde bazibba abo nabo omulimu gwabwe gukomyawo wabula ate nennyolirwako abo abadde balina okufuna ssente zino nga bwe zijja abatakyasobola zifuna kubanga n'akatono akabaddewo kavuddewo kati kitegeeza ki buli muntu yenna buli mbuzi edde ku nkondo yaayo lwaki tugenze mu maaso kasooke mbazannyira akatambi kano mukawulire neggwe ebigambo bagenda okwogera mu katambi kano njagala ombuulire ku community yoba mu kyalo ky'ola omuntu afuna ku ssente ezo buli mwaka gavumenti ya America ng'eyita mu
ekitongole kyayo kya United States Agency for International Development oba USAID ebadde wa Uganda obuyambi bwa kawumbi kalamba akadoola nga bwe buwumbi bwakuno obusoba mu kakaaga nga zino zonna zibadde zigenda ku nsonga ez'enjawulo naddala ebyobulamu gavumenti yennyini byeteekamu obukunkumuka bw'ensimbi ezitamala. Kyokka kati bino byonna byayimiridde oluvannyuma lw'obukulembeze bwa America okukyuka nga kabwejumbira atudde mu ntebe byandaala John Donald Trump ye yayisizza ekiragiro kino ng'ayagala bamale ennaku wazinda 9 nga babalirira n'okutunuulira engeri obuyambi buno gye bubadde bugabibwamu mu mawanga agatali gamu. Bannabyabulamu nga Dr. Ekwaro Obuku ekya Trump okuyimiriza obuyambi buno bagamba nti yakoze ensobi nnene. Ono omukulembeze President Trump alimbye nnyo kubanga sente pitirivu eziva America zigenda ku lutalo. Emabega eyo olutalo lwa Iraq. Ate zino tone zijja Africa eza mukenenya malaria akafuba ezo ate zikola ddala. Dr. Obuku agamba nti mu Uganda embeera y'ebyobulamu yandisajjuka kubanga ensimbi zino zibadde zibikkirira omuwaatwa munene abakulu mu gavumenti we babadde tebafaayo. Ono bannayuganda balabudde nti baleka manye ng'akoza n'owebbwa kubanga n'eddagala lyandibula mu malwaliro. Programs ezo zonna waliwo engalo za America awo nga batadde mu ssente. N'olwekyo bwe bayimiriza programu ezo Abannayuganda bulijjo bajja kubonaabona okufuna ddagala, okay, okupima omusaayi, kulaba abasirikale bayimirire batya oba olina omukenenya, okupima omusaayi, okucekinga oba olina mukenenya oba toyina. Wabula yateekateekera minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agamba nti bonga gavumenti baakusigala nga bavujjirira obuyambi we buyimiriziddwa. Agumizza abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya ng'eddagala eribaweebwa bwe bakyalirina mu bungi nga kale tebasaanye kugugumuka. Yes, kisobola okukosaamu nga mu kutandika kubanga ole mubbi namuko omuwulirako. Omwaka oguwedde omwezi ogw'Ekkumi najja n'enkola video ne bagamba nti mu Uganda eddagala lya siriimu supply yaalyo ekendedde teririiyo mu stores. Ekyo nakibagamba n'okutuuka olwaleero eri abantu abatafuna ddagala lya siriimu kubanga teririiyo. Njala kubuuza Dr. Obuku oli gwe musoso okulaba. Dr. Obuku oyagala kuŋŋamba nti mu Uganda eddagala mweriri mu malwaliro nga Uganda Medical Stores Genetic Embabazi yennyini yalina First Pharmacy ne pharmacies endala mu Kampala ne mu Buganda ezitunda eddagala yennyini ya Uganda Medical Stores nga sente ziva mu bajeti ya Uganda. Sente za USAID zibadde zikola ki? Ogende mulago okukebera omusaayi kikwetaagisa ensimbi z'otamanyi. Ogende ekirudde omusaayi si gwa bwerere, buli wamu omusaayi si gwa bwerere gwa ssente. Mulekerawo okusiriwaza abantu, sente badde muzibba awo nga nvuddewo nga nfundikiraawo. Mukulu Dr. Ebuku Dana Atwine mwena njala babuuza. Mwali mutuddekawo ne mwebuuza ssente America zebawa ani azisasula? Ssente za America bwe bw'omusolo. Ssente za America bwe bw'omusolo lwaki bazibawa? Bazibawanga akanyeebwa katya bo babadde ebigendererwa bye mubawa ssente nga temutegedde ziriko bukwakkulizo ki? Zibeerako akanyeebwa. Kansooke nkubuuze. Lwaki buli kaseera Dr. Dana Atwine mufuna outbreaks ani azireeta? Ez'ebirwadde ani azireeta? Nyoko oba jjajjaawo? Lwaki buli kaseera muyise ebizina tugenda kugema kiki ekibagemesa abaana b'abantu? Obunyeebwa bwa ssente ezo. Ekyo najja kubuuza gwokimanyi nti ssente ezo zaabwe lwa musolo bwa America abazigwa omusolo bannansi ba America. Mu Uganda mulimu bantu bameka basasula omusolo nga basasula gavumenti ya America. Mukimanyi bulungi nnyo nti muli basiru nnyo. Mukimanyi nti buli Uganda erina avunaanyizibwa ku bulamu obulungi nga kisinziira ku ssente z'omusolo zasasula. Lwaki musiriwaza bannayuganda? Bwe ziba nga ssente za USAID zibadde zikola bw'olwala ebigere oba bw'olwala empana maki ekikutwala Nairobi oba mu America? Lwaki tembeera kiruddu? Lwaki mbeera mulago? Lwaki mulinye ne mugenda e Turkey ne mugenda e India ne mugenda mu America ne mugenda e Germany? Lwaki mugendayo? Mulekerawo okusiriwaza. Ssente z'abo bazungu ssente zibeera zaakanyebwa kugirako extras mutasobola gavana Uganda. Mumpulira bulungi nnyo. Kati muli mu kulanga ampox, simanyi ampox, mwaka muli ampox.
Munonya kintu kigenda kujja abantu kungana mu kalulu kajja kagenda kujja ku government ya mulanga ampox mwaka mulya ampox kuruno bakwaliwo ampox wapi kulokusi oba siri oba kikibyo n'abantu bayino kungano yapi oya ampox omujja mwesiga mu mumanye ekyo kyo bawulidde muzanya kuruno oba waliwo wapi kuloni simanya api kulokusi simanya ampox musaga mu birange nyo mulinyise namba mujja kitegeera mwe siwanya bwe tuko kulona muyiye ekirwadde mbwata simanya kino kize abasajja abakulu mutandika okubuzaabuza eggwanga ku luno mujja tubule lwaki musiriwaza abantu ekyo kitubalu mujja kitegeera kati sente bazisaza mujja zitegeera njagadde nnyo eyaliko omukulembeze wa Kenya omukulu President Uhuru buno bwe bakaba bwadde mu bakulembeze ba Africa buno abadde bana Kenya abagambye lwaki mulumwe nnyo hiyo ni shauri yako ebyo bizibu bya musibizi bya Amerika sente za mumuzirina ne muzigula masasi kutta baganda bamwe nga temuziguze ebintu byaba bannansi abagete mukana muri basasuma musolo kakano kankabazanyire ene message Uhuru jagambye ene message Kinyata jagambye Uhuru ne banna Kenya mujulize bulungi nnyo. I saw some people the other day crying, oh, I don't know, Trump has removed money, he said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, you don't pay taxes in America. He's appealing to his people. Shauri yenu bwana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, tujiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? Yeah? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. Yeah? The bullets and the guns we buy, we're not given for free. We buy them. And we're not buying them to go and fight wars off our shores. We are fighting our own people. Hapa too. Yeah? Brother killing sister, sister killing brother. Over stupid things. Yeah? Let us work together to bring an end to all of that and to focus ourselves on those issues that really matter for our people. Oye President eyawumula owa Kenya ebigambo byayogedde. Kati njagala ompulirize bulungi nnyo gwe muna Uganda gwe bulijjo gwe nkubiriza nti olwanodde ewaka. Wulira omukulembeze wa Amerika bwe yagambye. Yagambye bw'ati Donald Trump. Ngenda kabanyonnyola bulungi. God has blessed your country. Go back and hold corrupt leaders accountable. Stop rotting streets of America. Nti Mukama yawa omukisa ensi zammwe. Muddeeyo ewakawa mutandike okubuuza akajjojijjoji abakulembeze bammwe balyake ku nsimbi zammwe z'omuw'omusolo. Mulekerawo okutambula ng'ebiyenje ku nguudo za Amerika. Mulekerawo okutambula ng'ebiyenje ku nguudo za Amerika. Oyo Trump ngambe ngenda kabanyonnyola ategeeza mwenna abali eyo. If Americans were delisted and refused to initiate revolution, then would never see such amazing nation like USA. Akugambye nti singa Abamerika baagaana okwenyigira mu kununula eggwanga lyabwe erya Amerika, mwe mwenna abazunga ng'ebiyenje mwandibadde mweyagalira mu ggwanga eddungi nga Amerika. Do you copy that? Wano nsiba nki bagamba buli nsi yonna gye musabira mu visa ogendayo eri abaagisasulira omusaayi nga bazzukulu be kati beeyagalira mu nsi ezo. Naye gwe tugamba kola kino toyagala kikola, toyinaayo nsi ndala. Akigambye openly kakiddemu. Akugambye nti singa Abamerika baagaana okwenyigira mu kulwana okuteekawo eggwanga Amerika, mwandibadde mweyagalira mu ggwanga limulaba kati lifaanana lina Amerika. Kyekibuuzo kye yabuuzizza. Tugenze mu maaso. Akugambye if France kept minimum in 1775
who don't see developed nation like France. Agambye nti ensi Bufaransa singa yeriamu olukwe mu 1775 mwandibadde temulaba nsi nga Bufaransa bwekulakulanye olwaleero. Nakugamba, if you like playing tribal politics in suffering while you are running classes, loot and reckless abandons, akutegeeza nti gye mutambula mwogera ebigambo bitakwatagana mu byobufuzi mbwe byawulayawulamu ng'ate mulimu okubonaabona okwenjawulo nga mutuula mu bibiina temufaayo kwetegereza ne muleka ebintu bibiri mu nsi zammwe ne zibifa mujja kubonaabona nnyo ng'eyabba endeku mu lumbe eky'endeku mu lumbe ezenkyogeddemu. Tugenze mu maaso. Stop depending on World Health Organization for subsidizing drugs. Agambye nti mulekeraawo nnyo okwesigama ku kitongole kikwasaganya obulamu mu nsi yonna nga mubeere nnyo ku ddagala lyabwe. At your age, you ought to have home-made drugs for common ailments. On that ground, American has left World Health Organization. Akugambye gwe ku myaka gyo otudde mu ntebe yowondabira oba ku ssimu yo, waki tekikutwalira budde okuvaayo okutandika okulowooza ku ddagala eriyo lyeweekolerera mu butonde naddala Katonda bwe yakkuwa eddagala ly'okole waka okusobola okweyimirizaawo okusinga okuteeka obwongo bwo n'engalabi yo ku ddagala ekkolerere ery'abazungu lye bateekawo gwomere erikuleetera allergy simanyi side effect simanyaani olwakuggula amaaso. N'agamba, why must your country depend on goodwill from World Health Organization? N'agamba nti lwaki amawanga gammwe gayimirirawo nnyo ku kubeerawo kubandiisa okulungi okw'ekitongole kikwasaganya obulamu mu nsi yonna? Has God not blessed your country with professors or medicine, pharmacy, etc. who could develop your nation hospitals? Akugambye nti Katonda yawa ensi zammwe n'emikono esatu mu nsi zammwe gino. Katonda yawa ensi zammwe n'aziwa abasajja abakenkufu mu kukola eddagala n'okuteekawo amaterekero g'eddagala. Lwaki temugenda ne mwenyumiriza mu nsi zammwe okutandika okukola eddagala nga mweyambisa abantu abo n'okuteekawo amalwaliro amalungi era ogenda ku muyombesa byakuga ebituufu? Tugenze mu maaso. Go and hold your ruling class accountable for lots in health care delivery. Akugambye genda mu maaso ng'okozesa engalabi yo n'omumwa okulinga ekitiiyo ng'oyogera ebigambo otegeeze abeefuula abaasoma mubabuuze ensaasaanya n'ennyingiza ku malwaliro gammwe agavunze oba ku nkola ey'ebyobulamu evunze, lwaki tebabuweereza malwaliro ago? When they are sick, they run to USA for treatment with your national sources. Nti mwana tubbo baba balwadde nga Yoseeri ne batabani be ne bawala be balwala ne bagenda okuzala mu America n'abala ogenda okubajjanja amannyo n'abagenda mu nsendera okubajjanja bakubuuziza nti bwe babeera abalwadde lwaki baddukira mu America okufuna obujjanjabi ne ssente zammwe ez'omuwa omusolo era okyayina engalabi oga nti omusajja bayogedde takubye ku mutwe tasse busi bino ebigambo byagala bibasobe kuyingire mu ngalabi otegeere oyo mukulembeze omulonde yayogedde. Ompulidde badduka ne ssente zammwe n'agenda mujjanjaba empanama n'omujjanjaba enziku ne bajjamu embuto bali mu parliament bakosa kodo mu mutwalo gumu buli mwezi mu parliament bakosa kodo mu mutwalo twabalonda genda kwepekiza mu parliament kola ki bakubuuza. Tugenze mu maaso. Keep playing tribal politics but get out of USA. Akugandi mugende maaso nga mwogera ebyobufuzi ebyokusosola mawanga naye mufulume eggwanga lya America. If you are ready, you will take your country from the density, destroying ruling class as they did in France. Bakugambye bobanga wetesetese bulungi okutwala eggwanga lyo okulyeza mu mikono gyo olijje mwabo abalyonoona abeefuula abaasoma bategeere nnyo kikole nga Abafalansa bakikola era ne bakituukiriza France okukulaakulana bw'atyo. Agambye bw'ati,
All these nations have accurate population index. Akugambye. Mbwensi munnange ennungi ennyo amatobota zirina abantu abo era zirina embalirira n'enkola y'ebintu n'abantu baazo abalabika obulungi bw'obaliriramu. Even in hellfire, God has a record of those in it. America belongs to Americans, not Indians, Nigerians, Chinese, Mexicans, and other nations who want good life and escaped to US. Akugambye. Ntinemugu. Agambe ntinemugeyena Katonda. Alina ebiwandiiko bye. Byawandiika obulungi abali mu Geyena, alina likodi z'abo bonna abali mu Geyena. Nakugamba nti eggwanga lya Amerika ly'Abamerika bokka nkiddamu akugamba nti ne mu Geyena. Naga nti omuliro oguli mu Geyena Katonda alina likodi zaago nabaani abagulimu. Nakugamba nti Amerika y'Abamerika bokka so si bayindi so si ba Nigeria, aba China, aba Mexico, n'ensi endala. Abaagala obulamu obulungi era ne baddukira mu ggwanga lya Amerika. Tugenze mu maaso. Akugambye we fought for liberty and advancement. Nti balwanirira obwetwaze ne balwanirira ebigenda okujja mu maaso. Keep quiet, wait for angels to repair your bad roads. Akugambye nti musigalenga mwe basembolera mu kuba omukka mu buliri kubanga mukkuse. Mulinde bamalayika gye banaava batandike okulongoosa enguudo zammwe embi. Ekyo ekyokkuba omukka mu buliri nze nkyogedde. Tugenze mu maaso. Musigale yagale remain dumb as ministers and governors, commissioners, etc. loot the trillions. Akugambye musigale nga muli bawumba tutu nga baminister bamwe ne betwandiisenga abakulembeze b'ebitundu betundise bakya banelesi 5 oba ne ba parliament saako ne ba commissioners omuli Mpuuga Masaasi de Mpuuga maana nga babbe ensimbi za mubumbi n'obumbi mwenga muli mbuliri mwebase muwumuze emitwe oyo Trump ebintu byesobola ya Trump si biwandiike byange. Tugenze mu maaso. Return to your country and change the narrative. Mudde wamwe ng'obudde wamwe bukyali mukyuse ensi zammwe. Wulira bulungi. Return to your country and change the narrative. Mudde wamwe ng'obudde wamwe bukyali mukyuse ensi zammwe oba mukyuse ebintu ebiriyo oyo Trump. No more learning to America with your heavy pregnant wives. Mama nyabo bebe kulu, how are you? Agambye nti tewakyali kuddukira mu Amerika n'abakazi bamwe abalina embuto ennene eziringa ng'entuumu za kasasiro nga bagenza okuzaalirayo. Muwulidde bulungi nnyo bakomuledi. Kano malina okunywa nkyabasomera kano tetunatandika vidiyo. Kano kankabaddiremu. No more running to America with your heavily pregnant wives. Tewakyali kuddusa mbuto zammwe ennene eziringa entuumu za kasasiro nga mudduka mu America ne bakazi bamwe bagende bazaalireyo ekyakigobyi. You want them to give birth in America and automatically become citizens of America. Abagambye mwagala bakazi bammwe abalina embuto ennene bajje mu America bazaalireyo oluvannyuma bafune obutuuze obw'embagirawo nga bafuuse abatuuze ba America. Ekyo kikome embagirawo. That is not revoked immediately. Nti ekyo kijjiddwa mu mbagirawo mukitegedde bulungi nnyo. Ne bw'okazaalira mu space ya America kasigala kannayuganda nga kaddugavu kazibu. Tugenze mu maaso. Are you praying for God to fix your bad roads? Nti osaba nnyo Katonda ng'oli wa Pastor Bugingo Maana ng'osaba nnyo Katonda alete ateke kolansi mu bituli oba mu biraka by'enguudo? Keep praying. Munange sigala ng'osaba nnyo Katonda ave mu ggulu oba asindike Yesu oba Nabbi Isa gw'oyita Yesu oba omuntu yenna ajje atandike okkuba ebiraka mu nguudo ezo. Was it God fixed the roads you see in the USA, France, UK, Canada, Saudi Arabia, etc. Akugambye
nti munnange gwache basembolera politics tankwatako oli mu kereziya osaba oli mu church osaba ebigero biwanisa oga praise the Lord fire 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 in the name of Jesus akugambye sigala ngo osaba katonda ajja kujja bakolera enguudo ezo ngaye muziraba mu America mu Bufaransa Bungereza Canada Saudi Arabia n'okweyongerayo bwate bwa ono Donald Trump bino byenso bya Donald Trump si byanke tugenze mu maaso remain in your country face the roads akugambye nti sigala mu nsi yo wattu owunyirizibwa ekivundu n'obubbi mu nsi yo tovaayo olyoka otegeere ekiwunya lwaki ensi ziwunya if you like allow electoral empire to be under your corrupt politicians akugambye bw'oba oyagala okuleka ababbi abategeka obululu babeere emabega waabo abalyake bannabyabufuzi munnangira nakyo kireke kibeerewo allow them to keep rigging while your religious leaders saying to your ears that those rigging into powers are God will your country akugambye nti kiriza agambye nti kiriza baleke oba bakirize basigale nga babba obululu naye bamala okubba obululu bannaddiini omuli bemumanyi bulungi bano abasiraamu abalya pirawo ne bamumalawo ne bagamba ni Museveni abeerewo saako nono wennamirembe agamba ni Museveni asinga nti bannaddiini abo bamala babba obululu bajja kuva bagambe nti ekyokubba obululu tekiriiwo naye ate era nti abakulembeze babalondeddwa yensonga lwaki ababadde mu buyinza oba balimu bebasigaza obuyinza ku lwa Katonda lwabasazeewo ku nsi zaabwe bino byonna byosajja simutabo yadda wandikira Uganda kano kankaddemu Trump tabanga yabadde wandikira Uganda kankaddemu akugambye if you like allow electoral empires to be under your corrupt politicians akugambye nti bwoleka abakungu b'ebyokulonda babere wansi waabo abannabyabufuzi abalyake era bwoleka bo bennyini okubba obululu nga beyambisa bannabyabufuzi okuyimba mu matu gammwe nga bawolereza ababbi obululu okusigala mu buyinza nti kwe kubadde okusalawo kwa Katonda ensi zammwe zikyabonaabona tugenze mu maaso if truly you are tired of your country, raise and face the ruling classes squarely. Akugambye. Bwekibanga kitufu munnaffe ng'okooye. Ensi yo okubanga efattoge n'okubeeramu obuvuyo obuyitirivu ennyo situka wejjemu okutya osinkane abantu abayita abali mu kirasi ez'awaggulu abababba mubalage nti mubatya era mubajje mu buyinza mutandika okukola kye mulina okukola. The French people in their millions didn't fear the military akugambye nti abantu b'eggwanga Bufalansa wattu mu bungi bwabwe baalimu baateeka wansi okutya kwabwe ne balumba amagye agaliwo mu kiseera ekyo ne beddiza ensi yaabwe gy'emirembe gye balina. They all involved in the revolution that gave birth to a new France. Akugambye nti bannansi Abafalansa bakoma sava biye basula wansi okutiisibwatiisibwa kwabwe ne beenyigira mu lutalo v'omwange ne bateekawo kye tuyita okulwana ne bagoba obufuzi obw'omusibira obw'amagye era olutalo baluwangula kwe kuzaalibwa kw'eggwanga eppya lye mula Bufalansa nga bwetita olwaleero. Tugenda mu maaso. Agambye ho, are you fasting to have a stable electricity? Akugambye nti munnange osiiba okufuna amasannyalaze agatavaako. Mujjukira wiiki eno gye tukubye emabega nabagamba nti kano kino nkyongera mbwongezi nsimbyewo kati nkyongera mbwongezi. Wiiki gye tukubye nabagamba nti mwenna abataasoma 50 master plan omwali enteekateeka namutayika ey'okutawaanya ebyenfuna by'Abaganda mu Buganda mu Central Region
mwe mwali kyemwali temumanyi nti ekyo tuyita load shedding oba okugiwa kw'amasannyalaze mu Buganda wokka kiteteganya ebyenfuna byammwe kubanga amasannyalaze gakola gakola ebitundu 8 ku buli 100 ku nfuna y'Abannayuganda abasangibwa mu Buganda wabula bwe gaggibwako essaawa 12 olunaku ewiiki oba omwezi nga tegaliiwo abantu bangi bafiirwa bizinensi zaabwe ne zifo bati bayingiza nsibi wano wakugambidde are you fasting to have stable electricity nti watu osiiba ng'okaabira okufuna amasannyalaze agatavaako just continue. You don't want to pay the price. Why do you run to USA, France, Canada, etc. for better lives? Akugambye. Munange, genda maaso, bw'oba oyagala okusasula. Naye nakugamba, lwaki odduka okujja mu Amerika, okugenda mu Bufalansa, Canada, n'ensi ezisingawo okufuna obulamu obulungi. Gwe wamwe gye bakuzaala bw'ogirekeddeyo bagenda gira ogiba ogirekeddaani era bw'otuuka eno ogenda kwogera lulimi ki kubanga bo osanga byatereera ewamwe tebisobola kutereerayo. Remain in your country, enjoy the consequences of being akugambye nti sigala mu nsi yo onyumirwe era ofune ku bibonerezo ebiva mu kwebaka n'ofuluuta ne weerabira nti ensi yo gwe ino girwanirira munnanga akutegeeza bw'atyo. Emmesage eyo gye njagadde obbasomera bwe bagibasomedde bulungi nnyo bubadde bubaka bulungi nnyo obuwandiiko omukulembeze wa Amerika bwe yayogedde nze mbubavunulidde mu luzungu mu gigi mu luzungu embuza mu Luganda kitegeeza nti ebintu bino bye tubagamba Trump yabigubye ku mmeeza y'ensonga ki yabagamba nti Africa katuli ka busa shit hole kati watu yagala kawita katuli ka busa mukulembeze Trump mutuufu nnyo. Kati tugende mu kiraasi eyatuleese olwaleero yeruwa kiraasi eyatuleese olwaleero mwena mwagala jjuulirako mukulu munnange Pato Uganda alina okukola ensonga za Pato tannatereera naye katugende tewali kyakkola. Kansooka empisewo kano mujjukira bulungi tuze tubasomesa system eya dictator mu Africa oba ne mu nsi zonna zonna ebadde dictatorial ruling nti dictator alaga ensi yonna nti ensi etambula bulungi tewali buzibu. 1 dictator akulietinga safe haven abagwagwa abatamiivu abeefuna nti musaba nnyo Katonda n'abawa ebbeta okukola ebintu ebyo n'okuwemula. Kati zensi ebintu bino bapromoting ennyo ku media, ku mainstream media, ku social media ne bigenda kati zensi ziri bwe muzigamba nti Uganda is bleeding baga Uganda is not bleeding. People are playing, churches are open, bars are working, people are just enjoying life. How dare you say that there is a dictator is blah blah Uganda is bleeding? Tuze tubasomesa ebintu bino biteeketeeke ebiiki zibanga biiki omwegulinga mwenga amabala gagulawo 24/7 kivulu after kivulu wiiki nti abantu balina okufuna limba tokola ebintu ebyo naye mu Uganda kisukkawo kirina okubeera. Kati bwe baabuuza Museveni namugamba batugamba nti Uganda is bleeding era dictator bagamba how can I be a dictator when people are praying from Monday up to Friday, churches are everywhere and people are enjoying, bars are open, they are drinking what kati kyekyo kyembaze batubasomesa wano nti waliwo ebintu Museveni byakola kagendera okubirekawo naye nga temutegere wakyabirese. 1 bwakwata naggulawo church ne bamu abantu basatu abantu abo bamaze okuba compromising obwongo. Remember nkujjukiza sirwana dini yonna wabula kino kikujjukizo ojjukire bulungi nnyo nzikiriziganya nnyo n'eddiini zinnansangwa abasaba olwokutaano be Bayisiraamu abasaba olw'omukaaga beba Seventh Day Adventist abasaba olw'Essande muli Aprotestanti n'Abakatuliki mpozi n'amadini amalala wabula gana amadini agasoma 24/7 7 days a week 31 days ne 300 and what days a year ago ge madini agabalokole state gekozesa bachita brainwashing abantu balowooze senti buli kizibu kyonna Katonda yalina kimalango osaba. That is total nonsense. Ne Bible yennyini ekugaba oba tokoze n'okulya tolyenga
Bible nekugamba nakatono okolina kali kujibwako goloza Bible gyosoma eyagiwandika ya musiru nnyo ekibeeza ogana amachachi gabalokole buli sawo kusoma obisimanyi lunch hours evening hours bajita night bichi night worship bichi bagala kuteekateeka mu kifaananyi gobale buli kaseroza buli kizibu kyenfunye banki musajja yancha ye praise the Lord inoonya musajja nenge empisa tozikyusiza ne bonoosaba Katonda n'ogenda ne Isiraeli bwebaziika Yesu nga tokyusiza mpisa tojja kufuna musajja mulungi. Praise the Lord. Mukama ansaba omulimu tewasoma ate oyagala Mukama akuwa omulimu oyagala kuwegwaki okujjako n'obutubuzabuza Katonda omumalira obudde. Mukama ogwovuddeko gwe bakugobyeko wabbye obubbi bwabuvuddemu oli okwosaba omulimu omulala Mukama muleke ali bize nnyo mulekerawo okutawanya Mukama. Obufumbo bukulemye oli mukerezia empisa mbi nawe abakazi bakudduseeko ina empisa embi enyamo gisibamu obuwaayi gowejjulira enva gwogabe emmere kitoleka sente za mmere waka ate oga tuli musajja nnyo ate ogenda mu kyakyo so president njala mukazi wampo omukazi agumikiza ng'olina empisa envu n'omusajja gw'omukazi oyagala waaki era ogenda mu kyakyo kusoma ki business ziganya okutambula wagana okusamira lubaalo ina empisa eri business Mukama asaba business etambule toyina customer care n'ebintu by'otunda tebiriimu osiba mu ssabo toyina kyosobola kwekola niyo oli wakato eno oli mu masabo ate n'ogenda mu masaba bizinesi zawe zitambule wolololololo palapapapapapa sooka weetereze ng'omuntu si buli kizibu nti Mukama agenda kisolovingira w'okyagalidde kubanga gwe kennyini gw'olina okusooka okwetukuza okitegedde bulungi nnyo kati njala bagamba mwenna ezo church zammwe mumanye nti si buli kizibu nti Katonda agenda kikusolovingira lubalembera nga n'embiro kwotadde nkidda mu lubalembera nga n'embiro kwotadde oyina empisa embi tojja kufunamu toyina bizinesi tojja kufunamu oli mubbi togenda kuwangala ku mulimu tebajja kuwa mulimu mulekerawo okugenda mu kyakyo bawo oyina gamba ojja kujja mu kyakyo olina okusaba kati njala sooka kubuuza pasita yennyini kyaki bizinesi ye gw'osuubidde nannyini bizinesi yandiyagadde atya okuyingiza essente okugaggawala ayina kukozesa gwe gw'amaze okuwoza obwongo nti every time you have to be in the church okusaba lwaki gwe bw'obanga musondera church n'ebizibu bya church byonna gwe bw'ofuna ebizibu tebakusondera bwe kijja okusondera pasita emmotoka omusondera enju omugulira amaka okuzimba church otekamu input gwe bw'ofuna ekizibu ne baba kubanja rent n'oga pasita mule bamanjalaga ogambye otya kati tulina ssente blazalin sister kati tulina ssente tugenda kukola tineesaba nnyo Mukama ajja kuleeta n'olyoka okuba ekisenge n'okube togenda kuba kisenge kivemu ssente zigenda kusasula landida oli bakola bizinesi genda okole kino bakiteekawo to brainwash you enjigiriza ezasookawo basa olunaku lumu wiiki buli muntu waddemba okukola kyoyagala olina eddembe nekino okusomesa kintu kiri mu politics oli gino Museveni kyakozesa iwa kinerere jange yanobako kansooke kuzanyira akatambe kano kawulire. They say I'm a dictator, but I don't know how I dictate. I must be one of the best dictators in the world. The nightclub people are going, the discos, the other church in Yanakasiri doesn't allow me to sleep. This is how Uganda is. Total freedom. And anarchy, but freedom within anarchy. So, okitegedde agambye Uganda erina freedom abantu basaba buli kanaku banywa omwenga bala bali mu kubandongo kubanga yakimanyi kyenkugambye gwe wenna omulokole saagala onkwate bubi message ebadde loud and clear mutandika okukyusa mentality yammwe Katonda gyali mukkiririzaamu naye Katonda ayamba oyo alina kyagenda okukola togamba togera tandika business ng'oli mukkerezia mu church nga tolina capital kana nakuwa capital there is no way togenda kunonya school fees nga tolina mulimu Katonda azikuwe mu church teziriyo togenda kunonya mukazi nga tebakunga tokwanye Katonda akuwa mukazi no togenda kufuna musajja nga tokkiza basajja kukwa togenda mufuna n'ogenda mu church n'oyimba emirundi lusamu togenda mufuna togenda kufuna mikisa nga nawe kenyini teweeyagaliza obanga nawe toyagaliza banno kyosaba kisabe nga okiteeka mu nkola so si kutuula kubanga ne Bibuli yakugamba nti ataakole n'okulya taalyenga Katonda yamba yeeyambye okitegedde bulungi nnyo awo
tugenze maaso. Eriyo abaagala njogere ku nsonga z'e Rwanda. Yes, kanzogereko. Katugende bulungi bwe tuti. Okusookera ddala. Oli ajja kubuuza Uganda ensonga za Rwanda zitukwatiraku wa tuzifuniramu wa tuzifiirwamu ddwala owuddawo. Kansooke nkusiigire ekifaananyi. Ekisookera ddala, power belongs to people. Amaanyi gali mu bantu so si mu mmundu. Ke kawaayira kasooka mu masamateeka. Power belongs to people. Uganda is overdue. Uganda is pregnant. Uganda eri buto. Yensonga lwaki Museveni adeployinze Kampala mukono wa Kiso ku borders zonna ez'Uganda deployinze. Lwaki adeployinze? Akimanyi ekisobola okuva eri ne kiyingira mu nsi n'avaako within one day. Ekyo akimanyi. Kati lwaki atya nnyo? One, Museveni is a pretender. Lwaki? Museveni has been involved in all political struggles in Eastern Central Africa since 1990 up to now. Bwe baali bakuba Gaddafi, Museveni was involved quietly n'asirika. Ekyo mukimanyi. Bwe baali bakuba Burundi, Museveni was involved quietly n'asirika. Bwe baali bakuba Rwanda mu 1994, Museveni was involved n'asirika. Bwe baali bakuba South Sudan, Museveni was involved quietly n'asirika. Bwe balumba Congo, mu kusookera ddala njala sooka bazaayo. Mujjukira omugenzi mu Butu Wazabanga Sekoko. Museveni was involved in overthrowing Obutu Sekoko's government ng'akozesa senior Laurent Desire Kabila. Ekisajja ekyali kinene kyalinga Pepe Kale ekyo. Kyali kibeera nawo Makindye. Gye kyali kibeera. Museveni yawa Kabila sente n'emmundu bagenda bakuba Mobutu Seko Wazabanga ne bamujja mu buyinza. Museveni n'ayagala Congo agifuula ensi ye nga Kabila mwa orders ezikontrolinga Congo. Kabila n'agaana orders za Museveni. Museveni n'akozesa abasirikale bennyini abali bodyguard ba Kabila ne bamukuba kopa piyo n'afa ne kujja mutabani we. Museveni n'ayagala okontrolinga mutabani we naye ne kigaana. Museveni ageza obuvuyo era ne bugaana. Kati essaawa zino Museveni ali involved era ku taxpayers money. Okitegeera bulungi oyo Museveni. South Sudan nkugira no history kubanga tugenda wali wennyini omwagala. Uganda eri involved where? Bino byonna biri mu taxpayers money ezizo. Remember, Museveni we yajjira mu buyinza, Uganda yali ebanjibwa akasiriivu kamu n'obukadde bina eza dola 1.4 trillion US dollars. Museveni we yajjira mu Uganda yali ebanjibwa akawumbi kamu obukadde bina ne sente zigwamba ezokuleetera figure endala, which is okay. Nze nkuwadde figure yange. Museveni we yajjira mu 1996 Uganda ebanjibwa akasirivu kamu n'obukadde bina plus zaali zigwamu. Olwaliro Museveni nga yaliwo tubanjibwa obusiriivu 96 obwa dola 96 trillion US dollars zetubanjibwa. Unoba zandi waba billions kale katuzizite billion yora izo kati azinzo kuba billions citrins billions kale. Yes, kanchi chuisa mu trillions zo kubanga kinene nnyo ne kanchizeyo ntu Museveni we yagira muyinza twali tubanjibwa billion mu bukadde bina plus we yagira katubanjibwa billions 96 wa billions batu kyona kyagala kyoboziyita ne kiri mu figures. Ompulidde bulungi kiri mu figures. Kati gomo na Uganda ali kitegeeza buli muna Uganda kati oyina okusasula milioni 3 eza Uganda, buli muna Uganda oyina okusasula milioni 3 okumala ebbanja eryo. Sente zizikola ki? Linda nakikugamba edda. Entalo ezirwana e Congo, South Sudan, Somalia, Central African Republic buli kimu sente zezo ezibali mu parliament mu kitegedde bulungi nnyo. Kati malo kitegeera mu kitegedde bulungi nnyo. Kati wano okulya wali okomba ne sowana. Mwenna ababaddewo njagala obajjukiza nti Museveni okujja mu Uganda yajjanga muvubuka muto wakati w'emyaka 8 ku 10 yajja n'ennyina n'ayingira mu Uganda. Ebyaffe byonna tubibawadde na buli kimu kyonna kikibawadde era yajjanga refugee n'akulya mu Uganda. Bw'amala ekyo n'atuuka bulungi nnyo n'akola byali mu kkola olwaliro. Wabula njagala tuddeyo kemabega kyenjagala obasomesa ekintu kino mu kitegere bulungi nnyo.
wano wenjagala abanyolanda bonna babereko kuno bulungi nnyo bampulirize bulungi nnyo muri abagashumba bani abeita abanyolanda mu Uganda tembwali budde mubaleke no mubaleke tembwabudde kibeita tebakimanyi era bali mu nsi nkyamu lwaki Gwakaddugala leyo yonna nebigenda maaso mu Kongo njala bikunyola olwaliro bulire bulungi nnyo naye osobola okufunayo omuntu ajja okuwa enjigiriza endala ku byengendo okugamba n'ebiro bye byange byemmanyi byenkozeko research ebizibu ebijjudde mu Africa byatandika bitya era bizze bitya katuddeyo kemabega Africa kyali kiwayi kimu oba Africa yali enseemu nga buli kaddugala yenna azunga nga wayagala watuula naye ba bandits abazungu ba bandits betwita ba colonial masters batuula mu kibuga Berlin ekya Germany mu mwaka gwa 1884 muwandiike ebintu bino Africa kyali kiwayi kimu nga tekiriimu nti eno Kenya, Uganda, Tanzania bikinga tebiriimu wabula abafuzi b'amaswale ba bandits batuula e Berlin mu Germany mu mwaka gwa 1884 ne basalawo okugabana semazinga wa Africa mu 1884 ne basalawo okugabana semazinga Africa e Berlin Germany era buli mukolone yenna najja okutandika okukwata wayagadde era buli weyakwata weyajjanga ebyobugagga weyakwata weyasimbanga olulimi lwe n'ebikolwa bye ebyokutulugunya n'okutta n'okuwamba yensonga lwaki Africa mwogera Olufalansa mwogera Oluportugal mwogera Olubelgium mwogera Olubuzungu mwogera biki awabuuzibu bagiyita the scramble of Africa okutematema Africa ogiteekamu bo kye baagala mutegedde bulungi nnyo bwe bamala okutematema mu Africa buli boda yonna gye baadimaketinga tebamala kwebuuza ku bakaddugala bakansa ngo bannannyini kiwayi ekyo kyonna bo baatema butema ebiwayi byabwe mu kutema ebiwayi ebyo amawanga agamu gayawulwamu ebitundu gatya obuzibu obuli mu Kongo essaawa zino kansoke mmala okunyonyola ekigambo kino kitegeere bulungi nyuma y'ebyange njala bibagamba bulungi nnyo biwulire. During the Scramble of Africa in 1884 in Berlin, German conference which sat in Germany, those bandits, they decided to scramble Africa into different countries or parts with their many hidden mission or agendas. Kati bwe bamala okutematema Africa okugiteekako border buli mukoloni n'atwala kyayagala olw'ebigendererwa bye biki bye yali akola. Bw'amala okukikola ekyo amawanga agamu gayawulwamu mu kwawulamu gatya. Kati Uganda nga omugira baweyita wonna si wali erina okuyita. Njala bawa ekyangu wano mukire bulungi nnyo. Eno mapu nkyagirina. Nagibalagana luli. Kati eno ya Uganda mu kimyufu. Kati wano wolaba pink. Ettaka lya Uganda ne bali wa Congo ne bali wa Zaire. Kino kyolaba wano mu layini zino entonotono zino enzirugavu zino eryali ettaka lya Uganda baliteeka ku South Sudan. Zeno mu yero eno ye Kenya. Kati buno bulayini buno bwola buno butono buno eryo nali ettaka lya Uganda abazungu ne bali salamu zino zino nali ettaka lya Uganda abazungu ne bali salamu. Bwe tujje no wansi mu Tanzania era buno bulayini bwola buno lyo nali ettaka lya Uganda abazungu ne bali salamu ne bali kwasani ne bali kwasa ensi endala. Kati mu kudimaketinga borders zino abantu abamu amawanga agamu agali mu Uganda baganda baago
basalibwamu ne basigala Kenya abale basigala mu Uganda nettaka eryagalwe South Sudan bannayuganda abasalibwako mu abamu basigala eyo abale basigala mu Uganda n'abamu abasalibwako ku ttaka Congo abamu basigala e Congo abale basigala mu Uganda n'abasalibwako eno wansi e Tanzania basalibwako ne basigala e Tanzania ne Rwanda azure bwe batyo yensonga lwaki olaba nti bwogenda bw'oyingira South Sudan ku border ya South Sudan obuwangwa bannaffe abava mu Northern Uganda bufaanagana abantu be South Sudan kubanga baali ba Luganda abamu baali ba Luganda mu bitundu awo babasalako ne basigala kyolwa obuwangwa ba Northerners bufaanagana abantu abali mu South Sudan bwe tudde no mu eastern side of the country gye baatwala ettaka lya Uganda baliteeka ku Kenya eriyo bannakenya kati essaawa zino baasalirwako eyo ng'obuwangwa bwabwe n'ennono bikwatagane bannayuganda bonna bali mu eastern side of the country kati bino bibitundu ebimu bye bajja ku Uganda ne babiwa Kenya kambi kusomere wano naawe ojja kunneebazanga obudde bukedde mu bitundu bye bajja ku Uganda mwalimu Migiro kweri kwaliko Kisi kwaliko Kisumu Kakamega Kitare kwaliko Lodowa kwaliko Karakolo n'okwambukira ddala maki mu mambuka awo bye bino ebitundu bibajja ku Uganda nga biwa Kenya obira bulungi nnyo ngera bikusomera wano kitugendo ye Uganda eno gyolaba wano weeyita kati bino byonna ebitundu byolaba wano wenkusongera bino byonna lyali ttaka lya Uganda ne baliwa Kenya okitegedde bulungi nnyo kyovolaba nti abantu abasangibwa mu bitundu ebyo bafaanaganyiza ddala ne bannayuganda omulombolombo n'ennono abali mu bitundu ebyo mu eastern side of the country kati bwe tugenda wano e Congo mukano ka pink ke bajja ku Uganda bakawa Congo kuba gye basaliza botandika okugenda mu baganda baffe bano abakonjo awo nawonna mu lububuuto embeera zaabwe ne kalica yaabwe era eriyo barelatives baabwe abali munda mu Congo nenga bali mu Congo kati nabo basalirwako eyo ekyo nakyo mukitegedde bulungi kati bwatudde eno ku Rwanda naye egamba nti ettaka lyayo abakoloni baalikwata ne baliteeka ku Uganda ettaka lyayo lyeriruwa ettaka lyayo mwe muli Kisoro Mpororo Simanyanya ebitundu byonna olububuuto luli mu western side of the country byonna Rwanda egamba nti lyayo which nti batuufu but demarcation zaakolebwa tezikyasobola kukyuka yensonga lwaki Frank Gashumba yagamba nti bwe mba mutuzayo Rwanda mutuddize ettaka lyaffe mukajjukirako eyayogera yagamba bwe tuba tudde Rwanda mutuddize ettaka lyaffe kati demarcation ziba zaakolebwa kitegeeza nti omuntu yenna yasangibwa ku border gye baasalirako abazungu baasalira ekintu ekyo border we zaakusanga wafuuka munnansi bonna bye baasalira ku mapu ya Uganda bonna baafuuka bannayuganda Abanyarwanda bonna basanga ekisoro Mpololo wawonna baafuuka bannayuganda era bannayuganda kati bamala okufuuka bannayuganda buuza Frank Gashumba ne bannabanyarwanda basibuka ludda mu Uganda beeyita abanyarwanda era n'embidde yakibabuuzizza mubaga nti muli banyarwanda musibuka ludda wa era mbidde n'abagamba ne Kayindo Tafiire mu abanyarwanda bali mu Northern Uganda muli mu kifo kikyamu abanyarwanda bali mu katokolero ya Buganda muli bakyamu muli mu kifo kikyamu awo si wammwe temulina nsibuko n'abagamba ekigambo kye mulina okukola wadde Museveni yakoze executive order yabakoze ekikyamu yabalabisiza bulabisa mulina kusaba busabi butuuze bwa Uganda mufuka bannayuganda teri muntu asobola kubeera munnayuganda ate nga munyarwanda you apply you became a Ugandan n'owaayo butuuze bwonna erinnya lero ekinya n'olejjako n'ofuuka munnayuganda yensonga lwaki nti bannayuganda bonna baasalibwa mu bitundu by'ekisolo Mpololo bonna balina amannya ge beetuuma ne bafuuka bafuuka bannayuganda tebeeyita banyarwanda balina amannya ge beetuuma kati ekyo kyekikulu kyabyo nakyo njagadde obategeeza Gashumba tabaleekaanya simanyi bavandimwe tebabaleekaanya no
basibuka mu district ky'Abanyarwanda tebaliiwo. Tulina bannayuganda abaasalirwako kuva e Rwanda ebitundu birigatta ku Rwanda, bannayuganda tebalinaako buzibu. Era nyongera okujjukiza tewaliwo tribe mu Uganda gye bayita balaalo. Abalaalo linnya lya mulimu kubanga balunzi. Mu Uganda tulinamu tribe gye bayita balaalo. Abalaalo linnya lya mulimu nti abo balunzi bante kyekibeeyisa abalaalo. Tetulinayo balaalo mu Uganda nti yo tribe no. Tetulinayo tribe gye bayita bavandimwe. Tetulinayo tribe gye bayita kabano oba babaano. Teriyo. Kati yenne yabagambye bagashoba gye batandika okusiriwala beekuba ggolo kubanga tebakimanyi. Njagadde obawo ekifaananyi kyo mukitegeere. Kati kyovula nti abantu abava mu maserengeta ga Uganda abanyankole kibanguyira mangu nnyo okwassociatinga n'abantu Abanyarwanda abasangibwa mu Uganda nga bagitematema okuba nti bo be banyige gye beeyawulamu. Simanyi bano bahiru, simanyi bano bayima kibanguyira nnyo mangu. Okitegeera okuba nti integrating mu system mangu nnyo. Kati bano ba Frank Gashumba ekizibu kyabwe kibalina cow mentality. Baagala creating out tribes zitaliwo mu Uganda nga mukasema tekate ziriwo. Frank Gashumba ngenda kusaba bw'obanga oli musajja mukulu ng'olina obulimma era otegeera ne gurupu yammwe yonna eri mukwasa mirango obugego bukalonge ku mudaala. Temuli Banyarwanda, muli Bannayuganda kubanga eggwanga Banyarwanda teririyo mu Uganda. Abanyarwanda betumanyi be basalirwa ku border nga abazungu basala demarcation za Uganda bwe ziri. Tamukitegedde bulungi nnyo. Ndoza mukitegedde bulungi. Kati we mwagala okutegeera wewane watuufu. Wano nno njagala tubeere balambulukufu nnyo nga n'omutwe gwe gukola. Olutalo luli mu Congo. Buli omu badde ayagala tutegeera okuva n'obuddo. Ngenda dukolera eddakiika 24 buli omu ogenda tutegeera. Tutandikidde wa? Mu lukungaana bagambye lwatula mu Germany mu 1884 abazungu abatematema Africa bwe bakola ensalo zonna territories. Buli muntu yenna eyasalibwako n'asigala mu nsi gye bali bamusaliddeko yafuuka munnansi waayo. Kyali kyetaagisa omuntu oyo okukkiriza nti munnansi wa nsi eyo, so si kusigalamu ttama ate baasaliddeyo naye ate bandi mu mugisu oba ndi mugwere oba ndi musaamya. Omuntu yenna abazungu bakola boda za Africa gwe baasalirayo n'asigala mu nsi eyo oli muntu wa nsi eyo era olina okukkiriza nti oli munnansi waki wa nsi eyo. Kati ekitawaanya abasajja bano okukuma olutalo kiri bwe kiti. Rwanda egamba nti ebitundu ebimu biri mu Congo byabwe abazungu baasala bubi. Bwetyo bwegamba. Abazungu baali basala ebitundu bye baateeka ku Congo mu mapu gye baakola waaliyo Abanyarwanda abaali babeerayo be baasalirayo ne basigalayo. Kati Abanyarwanda abo be beeyita Abanyamulenge. Wabula abantu abo bo bwe baasigala mu Congo ate baasigala balina ekirowoozo ekigamba nti bo Banyarwanda. Baagaana okkiriza nti Bakongo oba mufuna bulungi nnyo. Bwe baakola demarcations ku border za Congo ne Rwanda waliwo territory za Rwanda ezagenda e Congo era n'abantu abamu baatambulira mu demarcations ne basiga. Wabula bo abantu abo tebakkiriza nti Bakongo, bo baasigala baagala kweyita baki Banyarwanda ekimenya amateeka. Ne gavumenti ya Congo kennyini nebeera confused eri abantu bano awavaaka akabasa. Wava akabasa. Kati bwebanga waliwo akabasa bwe katyo batandika entalo zaabwe. Jjukira nti Congo, Uganda ebadde egibba, Rwanda ebadde egibba.
bakyabadde babba Kongo ne Rwanda banna Uganda nga bakozesa baani bakozesa bana abantu banyarwanda bannaabwe abakongo abaali basalirwako mu nsala eyo badde bakozesa kati ekizibu kiri luddawa abantu bano ekituufu bwe tudda mu mateeka bannansi ba Kongo naye tebakkiriza nti bakongo baagala kweyita banyarwanda ate mu Kongo which is wrong. Kati Kagame bw'amala okulwana olutalo lwa 96 eriyo abahutu abadduka ne bagenda e Rwanda bagenda e Kongo abahutu bano nabo baagala kudda Rwanda. Kati Kongo olw'okuba nti Kagame badde akozesa abanyarwanda abali e Kongo bamubbire era baagala n'okukyankalanya Kongo ne Kongo ebadde ekozesa abahutu abadduka e Rwanda abali mu Kongo okuyeekera Kagame era ekyo Kagame abadde akimanyi nakyo. Kati buli omu abadde alina omupiira gwazannya munne wano w'omutu omunafu njala osooka owumuze w'engalo buli omu adde omupiira gwazannya munne okitegedde bulungi nnyo. Kati mu ntale zize zibeerawo nga balwana beekuba nga tekinabeera kusajjukanga buli kibadde olwaleero. Abasajja bano babadde nga badduka ne bava e Kongo ne bayingira Uganda ne Rwanda. Nenga tebeeyita bakongo beeyita banyarwanda ekitali kituufu. Kati bano Museveni ne Kagame babadde babakozesa naye njagala osokoliza statement ya video gye nabo waluligi nabateerako tulyoke tusimbule tugende mu maaso wa njagala uzeka video kano bulungi nnyo Kagame kenyini nga yogera bigambo bino wabula bw'aba ayogera njagala webuuze abantu bano boogerako mu 23 baali bava luddawa era basibuka luddawa kyenjagala osokotekeko obwongo baali basibuka luddawa era bava luddawa nga sinagenda kuzanyira katambi kano njagala nakino nkibasomese mu kitegeere. Amateeka agafuga abanoonyi b'obuddamu ba refugee oba asylum seekers okwetoola ensi yonna gasoma nti omunoonyi w'obuddamu yenna abeera mu kampu. Mu kampu mwabeera ng'alindirira okubuuzibwa ebibuuzo ku case file ye oluvannyuma UN ng'ekolaga ne Minister of Internal Affairs ey'eggwanga mw'abaali katugende mu Uganda nga bakola paperwork we okumufuna kibayita resettlement okumusirisetolinga mu nsi eri safe okusinga ensi mwafunidde ki mwatuukidde. Kati refugee yenna abaakuma amateeka g'ensi yonna aga Geneva Convention naye nga monitoring ba Minister of Internal Affairs eya Uganda. Refugee bwe bakola paperwork refugee bakubuuza nti wali obaddeko omusirikale oba wali oweerezako mu gavumenti ng'omusirikale mu kitongole kino ekyo by'okwerinda kasita bagamba ye gu application yo weekoma tebakkiriza ku involvinga kintu kyonna kya application ya refugee nga kirimu omuntu alimu olusaayi tekikkirizibwa alimu olusirikale tekikkirizibwa ku application ye beefudde bakoma omuntu yenna nga yasavingako mu gavumenti mu majuba mu poliisi tebakkirizibwa kukolera ku application yo ebeefudde. Mumpulirize bulungi nnyo. Kati mu Uganda ba refugee ani abavunaanyizibwako Minister of Internal Affairs ne UN naye ono akugamba Kagame bagati bano ba refugee ki atabeera mu kampu ng'abeera mu Kampala abeera Lubaga Makindye balina bizinensi balina emmundu bayingira ne mawanga amali bakola effujjo aga amateeka tegakkirizibwa. Njagadde nsooke mbanyonyo ekigambo kino nga sinanyazanya video ya Kagame olaba na ba national platform wambala baleti ne ovolo bakwata kati gongamba otaba refugee balina emmundu bayingira na mawanga amali okukwatayo okukuwamba ensi nga ba refugee babadde bava mu Uganda. Goloozo bwongo tulina bwambaata tulina bwaki according to the Geneva Convention laws which covers the refugees. Refugees, they are not allowed to participate in any military actions. So, lwaki ba refugee abali mu Uganda abanyarwanda balina emmundu era beefuma ba M23. Ekyo nakyo kimaze nekirangirako nti omuntu yenna nga
muyekera najja n'abeesinga mu nsi yo obeera responsible ku bantu abo kubanga bali mu territory yo. Museveni ne wawunyiza buliza mundu asobola okujja na reading olaba awunyiriza ballet na uniform ne bajja bali reading amaka g'abaana ne babakwata ne banyiga ensigo. Kati gongamba otya mbu end 23 ba refugee mu Uganda bali ne mundu balumbye Congo batambula mu Kampala nga tomayo be baani. Omuntu ajja kugati ebintu bino sibitegeka kunnyonnyole. Mu makaago gwe nobanga olina lumu emu gy'osulamu ne famire yo n'okyaza omugenyi. Omugenyi oyo gwo bumuvunaanyizibwako essaawa n'obudde bwagenda okumala mu makaago. Barefugee bonna abajja mu Uganda, gavumenti ya Uganda under Ministry of Internal Affairs yeevunaanyizibwa ku barefugee bonna. Ndoza mutegedde bulungi mukifunye bulungi nnyo. Wabula mu mateeka g'ensi yonna refugee takkirizibwa kuba na mundu. Refugee takkirizibwa kuva mu kampu nga tamaze kusetolingibwa. Nkiddamu, refugee takkirizibwa kuva mu kampu nga tamaze kusetolingibwa. Kye tuyita resettlement. Resettlement bakolako interviews sukkane mu 3 mpaka lwe bakufunira third country w'onoogenda okusettolinga. Wabula bano baba Museveni ba refugee bali mu Kampala bazungu abalina n'emmundu kati bagenze Congo. Nsose njagadde mbanyonyole ekintu ekyo nga sinanyiza ka video kakani ka video kakagame kano mulyoke mutegeere. Katuza manyonyedde bulu manyo okunyonyola si kyangu wano okusomesa abantu kati wulira wano. Ono Kagame nakabazanyira lumu ulye bulungi. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012-2013, when these people moved to Uganda and others came here. I remember for specific actually number, those who came here were between. Eyo tetunnagendayo. Akugambye nti ba M23 ba refugees abaava mu Uganda. Ba refugees abaava mu Uganda. Naye mu kino kyatuukawo mu 2013-2014 oluvannyuma gye baava gyatayogedde. Oluvannyuma gye baava gyatayogedde. Nkusose kunnyonnyola barefugee kiki barefugee be baani. Era ani abavunaanyizibwa ku kasabafuka barefugee mu nsi eyo. Babeera gavumenti yebavunaanyizibwako ey'ensi eyo. Kati Kagame akugamba nti barefugee bano n'abakulembeze baayo baava Uganda. Oluvannyuma mu 2013 ofuna obutakkaanya ne bava gye baava tayogeddeeyo. Kankakuddire bulungi nnyo olyoka otegeere. These leaders of M23 and the majority of their fighters came from Uganda, where they had been as refugees who ran away from or as a result of solving the problem of 2012-2013, when these people moved to Uganda and others came. Moved to Uganda from where? Moved to Uganda from where? Again, abakulembeze n'aba M23 bava mu Uganda nga barefugee. Oluvannyuma lw'obutabankolwa mu 2012 obwali bwatayogedde n'abakulembeze baabwe n'agenda kuddako oluvannyuma abamu ne bagenda ewuwe n'ebyokulwanyisa wulira. Oluvannyuma abamu ne bagenda ewuwe baali wakati w'ebina kubita ne bagenda ewuwe n'abateeka mu refugee camp n'abajjako ebyokulwanyisa mbu n'abiddiza Congo. Wenjagala mutegeere muwulire nnyo watu wano solving the problem of 2012-2013 when these people moved from where? To Uganda. From where? And others came here. I remember for
specific actually number. Those who came here were between 500 and 600, whom we disarmed and gave back arms to the government of DRC at the time, and had been kept here for a long time until when things like as they kept changing, the government of DRC used to send even their officials to come and speak to people here, where we had held them in camps, to speak to them purportedly to resolve their problems. It went on back and forth for a long time. The problems were never resolved. But these are not the ones who started the fighting. And if you want to see where these people, most of them are still here. The fighting was started by the main group that was in and from Uganda. Ndoza mufuna ekifaananyi ekituufu. Akugambye abamu bagenda e Rwanda abali wakati wa 15 ku Lukaaga bajja n'ebyokulwanyisa n'abakwata n'abateeka mu kampu. Bw'amala obbateeka mu kampu n'abajjako ebyokulwanyisa n'abiddiza gavumenti ya Congo. Era waayitawo akaseera gavumenti ya Congo n'esindika nga abakungu kujja okwogera n'abantu bano. Era yakulaga nti abantu abo weebali. Wabula ayongera mu maaso n'agamba nti ekibinja kati ekyalumbye kyekivudde Uganda. Ompulira bulungi nnyo kyekyavudde Uganda. Naye bw'olaba mu bifaananyi bitambula ku mitimbagano ate bagamba nti abantu bano bonna bebamu era gavumenti ya Rwanda ebadde batambulako. N'amagye ge mwalaba gadde gakulembedde abasajja abo gadde gambadde uniform zaaki uniform za Congo za Rwanda era nga batambula bulungi nnyo. Kati wano wenkubuuliza gwamanyi history wa Museveni. Kagame is a student of Museveni. As well late Frederick Regema, he was a student of Museveni. They lead from the same book. They have the same tactics. Which tactics? Bwakugamba nti ngenda Mbale mutegere Rukaya ku nkoko. Bwakugamba nti yagenda Mbale mutegere Rukaya ku nkoko. Kino kibagamba olwaleero muri nabagambye nti bwe nabagambye mu video eri ku Rocks bana bagamba nti olutalo lw'e Congo luyinza okumaliriza nga lututte Kagame ne Museveni. Lwaki? Bano baabalese bayingire Goma ng'akanyeebwa. Oluvannyuma ne Kagame naye asindikayo bagende e Gisenyi era bayingidde e Gisenyi mundu etokota. Nono bagenda dumuletera ku ground. Kiki abasajja bano bazannya omuzannyo gwe gumu. Omunyarwanda tapowa mpaka nga atuuse ku kyayagala. Ekyo kyo kibasuubiza obutoto tulugenda kuggwa. Mugenda kuwona abona buli kimu Uganda kigenda kufa ne mwe mulinde bigenda okubeerawo. Buli kino kibaga mujja kitegeera. Njagala kumaliza katambi kano mukategeere bulungi nnyo buli kimu ekikalimu. So how did it become Rwanda's problem? Honestly. Akugambye kijja kityo okuba nti bizibu bya Rwanda. Kati gwamanyi Museveni entalo za Rwanda ng'agamba ffe tuli mu kuteesa ngeno bwa Rwanda tuli mu kwogera kino ngeno bwa Rwanda n'agamba nti abayeekera nabwadde Amnesty ng'agenda abatta omukwomu basoma mu kitabo kyekimu bonna be bamu. Olwo olutalo temusuubirayo negotiations nti wagenda kubeera okuteesa. Congo nga yo yeyina okwerwanako okumaliza ekizibu kyayo. Wabula nkujjukiza ebintu bibiri njagala obiwule bulungi nnyo. Ekitawaanya Congo be basajja abaasalibwako ne basigala mu Congo ne bagaana okukkiriza nti Bakongo abo. Congo eyinza okuba nga nayo teyawa bantu bano bintu bye bali basaana okufuna nga bannansi ba Congo. Tosala gwakawala nga tonnawuliza gwakalenzi. Abantu bano abeeyita Bakongo Abanyarwanda bo ekizibu kyabwe baagala kusigala nga Banyarwanda mu Congo. That is a mistake. Balina kukkiriza nti Bakongo.
ekyokubiri Congo yayinza okuba nga abantu bano yasulebwa naggabo botawabye balina kufuna nga bba abantu eyo nayo nsobi kati Museveni balina okukozesa bateekamu kipindi ekipindi erino bateekamu ekipindi okubakozesa okulwana entalo zaabwe okuexpandinga territory zaabwe kubanga bo babagamba we have to expand to reclaim our land kyovolaba ono digya kugamba nti we have to reclaim what was belong to us as who yakugambye mbwa yagala bamashina lebo nabava mu America abava bamashina bale kugura mu Congo bafeeyo newunyiza nnyo nga bonna bamashina bavudde Congo abadde Goma what a coincidence mugobera tuti zaani lwaki bamashina tebadduse nga bagenda Kinshasa oba kya Lumumbashi oba mu bitundu ebirala bya Zaire lwaki babakutte bonna ne bafuluma ne bafulumira e Rwanda gwe nange nawe soka webuze lwaki Muhoozi ebintu byakola ku Twitter bye bikolebwa ku ground e Congo Muhoozi yagaba mashina bonna bave e Rwanda bave Congo badde wa Muhoozi yabyogera kankulage video mashina bonna nga badde wa bakutte basalenda linze badda wa badde Rwanda mashina Muhoozi tweet z'abadaga nti ba white machineries zibona bave Congo bafulume wewozi lwaki ba white machineries tebadduse Lumumbashi tebadduse Kinshasa era bo basalindalize busalinze kudda ku Rwanda ne bayingira mwawuzanga ba Afghanistan abayingira Uganda bayitirivu balagaluddawo temwawuzanga ba Pakistan abayingira Uganda badaluddawa mwali tembibuuza mweke yini wabudari abasajja abafuganya bayingira Uganda abasajja balagaluddawa kati munnange abulira gwakoowa kati bana abasajja bola bano ababeeru bonna babadde Goma n'embitule bakyaliyo wabula njagala ogobere tweet za Muhoozi zonna zaakola zireflectinga n'ebigenda maaso mu ggwanga lya Congo kati nga bwe nabagambye nti bano nabo olutalo balubaleetedde Gisenyi eddakiika ziweddeyo
Dakika ziweddeyo mama, dakika ziweddeyo. Kambazanyiro kano katono dakika emu. Balo baletedde yeno embeera nga bebadde egisenyi. Ahani kuri petite bariyeri kugira ngo murareba ko nta muturage n'umutamba ikindi gifaru nacyo gihagaze hano cy'ingabo za leta y'u Rwanda RDF barindiye ku mupaka wabo nabo barareba hakurya niba mushobora guceceka mu kumva urusaku rw'imbunda nuko ruvuga. Enembera nga bebadde gisenyi mu ttano mu bankers abantu rero mugerageze mu bekwese mu bankers nabo bali baletedde ku ground mugerageze kabisa oba simbuka man sasa turimo kurangira abantu ahantu turi hari amarigore maremare abashoboye bajya bageraho sawa afunga mu butumwa na mama wese abese umutekano bali baletedde nabo egisenyi. Nabo bali baletedde egisenyi. Video nyina nyingi niyo budde bugenze. Tujja kwatagana ku Rocktown mukaba 13 ampeera. Mwe bali kubeerako tujja senkana ku Rocktown. Nendoza mubitegedde bulungi nnyo. Mujja sanga nabalanga bayina version endala ne explanation endala. Tukolako kye tusobola okusonera obawa information nga mind the taxpayers money ziri mu kulwana entalo ezo tulivaawo ddi ye message ya Trump gye mbasomedde. Jukira afuga Uganda munyarwanda si munansi system yonna y'abanyarwanda muganyo kitegeera mukaba nkomerezo gwange ngokoze.